Chairman Nanjwenge Kabere webale tuliriza Muzeiru balusewe nasa na mukuru Kasinge Kawembe Mwesuwa chaliyo Kansala Sesazi Makayi mukuru Kibirige Masantiri Chairman wesemutwe bale tuliza Mwami Fred Yebagwa bale tuliza Kansala Senfuma Empwedde webale tuliza mukuru Vincent Seruge Kiziba ne mukuru Kalungi enakatandagira sebo nkulamusizaako ne Mwami Rubega. Kati ndaddenze nsaba waliwo foot soldier waffe gwe nalabye nga bamutaddeko amakufuru ku matu gwe bawamba gwe badde bayita Muwonge gwe bawamba nga koni be yakolanga bamuwamba empigi loza Buwama ne bamuwamba ne bamuteekako amakufuru ne bamusala ennyama ne bamuteekako amakufuru bane mukole fujjo lingi abantu baffe bangi mbatadde makomera walugenda yaliko kufuru mbali ndoza ka comic ka social media comic bamuwamba n'olutalo tubadde tulugira bamuwamba mu kidoni ne bamuwumula amatu ne bagateekako amakufuru era banoonya sene kino tukisaba mukulu Museveni ne bannonze bwe nakulabye ojjeyo empapula ne neeraliikirira kalenga akutte bino tumanyi nti weeyisa okufuuka life president wa Uganda era nabakwetolodde tebalaba kirala kyonna wabwe uliriza gomambye dakika yange ekyo jja kimbuja nga tuvudde program kakati mu biro bino Museveni ng'oggyeyo empapula mu experience ffe waffe Nakaseke n'oleka abantu emitwalo 80 nga kifudde ng'ogamba nti ekyabattisa kubba bululu zino ttiimu z'osindise wano mu Buganda muzigende zitiise abantu mboba batya ab'NUP balina okuwangulwa oba okusibibwa ku mulundi guno tuzze tusibye era ne bwe tunagenda mu kalu tujja kuleka tugambye abawaka bwe tutakoma omujja kumanya tugobye ejjogo ly'abasajja kubanga muzze ettaka lyaffe lyonna mulyegabidde abantu baffe mubagobye mu bizinesi olwekyo sebo kano kembadde kubagwe wabadde ombuze nkimanyi ndi abantu bali mu kulonda era mu kisago okulonda bwe muba mutidde okulonda mu kujjeewo ffe tujja basobola nenze kyensaba abantu kwe kukuuma obuntu bulamu kuuma obuntu bulamu nga n'akalulu ka buntu bulamu tojja kujja kubba ku mulundi guno omubbi waka tugenda kuyisanga kondo tojja kujja kubba oba weewerera okubba obululu bwaffe tukuyiseewo eggaali weeziri zibalinze bolowooza okubba bino bye mubba ssente za Museveni mukole fujjo eggaali weeziri yange sebo mukama wange kubanga gwe wabadde ongambye yettaka obogira ku byettaka kuba mbadde nina obuntu bwenjagala okubabuulira mujja kunkubira ku ssimu yange naye kati eyinza okuba evuddeko olw'omuliro essimu yange eri 0757 69 0757 69 4754 abantu ba Nakaseke South mulonde Rutamaguzi mulonde Ambulera bakuwadde kamifuka akuyisika kususudde kati tosobola kubuuza kalidinali tonofuuka papa ebyo tonofuuka papa oyagala kujja kunesimba oliwe Nakaseke nga toyagala kugoba ku ttaka lyo kuba abasinga ttaka lyamwe balitunulidde odditwala ng'oyagala omubaka wa parliament so omuwagizi w'ekibiina oba bano basimenye be bayita ebidomola londa Rutamaguzi akukiikire mu parliament ono omukulu yagamba nti muyina wabyabufuzi mufere nikiraba nti kinene nnyo mufere w'ebyobufuzi awedde omufere era gwakwatira mukyala abazirwanako neno yafojinga n'omukono gwalo leader of opposition omufero oyo kakati naye nalabye nga eddwaliro eryo lirina okusoomozebwa kunene ffe twabaddeko ku mifaliso era tugenda kujja okubongerayo emifaliso emirala n'ekyensaba minisita wa Herese mukyala Lusa Acheng luli twali tufunye ambulance ya Nakaseke South County ne tugifuna neŋŋamba ne Mwami Nyongolo wa Nakaseke North kuba yali tafunye n'awandiika naye baamuwadde era ambulance ye Nyongole baamuwadde ye ya Nakaseke North County kuba buli constituency member of parliament en'okubaamu eddwaliro lya Herese Center 4 kati nze wange nina challenge nti mulimu Herese Center 4 ne Main Hospital Nakaseke kati mu Main Hospital waliwo kati wano bayinza obutakuwa kati wano lite bampa ku Semuto Herese Center 4 naye bwe nalaba kuba baagaba ambulance 188 kati nalaba nga zaaliwo eziri n'empandiiko omufere omu n'agendayo tulina
n'agenda bwatyo naye nalabye katukutuku akaliwo ku ddwaliro eryo nga kebaawaawo nga n'ekisolo tosobola kiteekamu kigende mu kuzaala omanyi buno butukutuku mpiira esatu ke kali ku ddwaliro kubanga ate emabega kagenda kamukoonako ku ddwaliro ly'Essemuto nga ambulance naye ng'omufere ye yayogera mbu timulina ambulance ekyo kikyali kikyamu mbasaasideko n'abeetwabadde nabo mu Lulenga tubatwalidde tenti yammwe kati tenti ejiddako tuddako na Kasa Ngombe mu town tugenda kubawa tenti yaabwe n'empwedde tugenda tugaba bwe tutyo so mbakulisaayo nnyo mwe nabwe twabadde nabo ne betwabadde nabo emakaayi ku mipiira Ssebo Mukulu Sesaaze yabadde ategese emifiira egyo Ssebo nkukulisaayo nnyo n'abaana be wabadde nabo njagala kusaasirako waliwo omukyala we waffe gwe bayita mukyala Nansubuga mu Kirasha zone e Nakaseke yajjiriddwa ennyumba ye yonna nga kibyate ekyo naye nyabo nkuweereza seminti n'enkuweereza n'amabaati n'enkuweereza n'omufaliso okusobola okuba nga weeteekateeka kubanga embeera nange ekyo kyensobodde kubanga ennaku zino naffe embeera gye tulimu si ya bulijjo si nyangu nnyo oweza amabaati ameka muweereza amabaati 10 ennyumba badde agenda kuzimba ya mabaati ameka era ennyumba ye yabadde ya bulumu bubiri to omuliro talina ke yasigaza ne muweerezayo ne kusemi omuliro gwavudde kuki ne muweereza ne ye yennyini yabadde mulagajjevu mwafumbira simanyi naye omuliro gwo ffe twagutute nti omuliro gwagudde ebigwa bitalaze n'omwana omulema baba so nze mbaweereza mbiwadde mukulu Asumaani okuba nti omukyalo yayambibwako tubiyita ebigwa bitalaze abantu b'Enambeya namwe nasanze amazzi embeera mbi nnyo naye nabasuubiza nja kubawaayo mu mwezi guno miliyoni 1 mu kuzimba nayikondo yammwe gye muliko gye muzimba n'abantu b'emijinja awo nalabye mwabadde mukola namwe nabasuubizaayo ebigoma byammwe bibayambako kyekimu n'abeekyamuyinula ebigoma byammwe era mu mwezi guno ngenda kubiwa mukulu mu Nyambo abe nga abireeta njagala kusaasirako bannange abaafiiriddwa abantu b'e Kansiri nasindiseeyo omukulu omu Kaggwa kansala Tubbi Kaggwa okundeetera amabugo gange era tujja kubanga twogereganya mu mbeera yonna nga bweneebeze ne mukulu Makumbi emijinje Ssebo nkusaasiddeko mukulu Kaliiso w'Ekoko Gwanga mpeereza katikati message nti mukadde waffe afudde kitalo nnyo Ssebo mukulu Makumbi Katonda akusaasire n'omukadde waffe amusaasire ebyamusobako kati njagala kusaba ebyobufuzi bitambula nnyo byatandise njagala kusaba era njagala kwebaza nnyo abantu b'Essenda waliwo omukyalo omufero oyo akola mu NRM eyabadde azzeeyo ng'abagamba mbu yabawadde emitwalo 10 ne mugizira ng'abagamba mbu kati obebaza kuzira ssente obebaza kubanga yabadde anvumirira nga jjavumirira lutamaguzi ebyobufuzi si kuvumirira abantu genda ogere kyogenda bakolera ono kyaliyo ogenda okwongerako kubanga abo abamu abajjeeyo abatuvumirira babbi mu gavumenti omukyalo oyo abadde nga apangapanga obubenje nga bba ssente talina na mwana yenna mu nsi mubbi kakati obbirani bw'oba obbirani mwamutwalako mu kooti nti mubbi kakati anti nze kyembadde mbagamba yabadde nga atiisatiisa abantu bwakalulu keno Museveni atutumye oba tutya lutamaguzi talina kudda mu parliament nze akalulu akange Museveni si akampa akalulu akange abantu tuyagala bakujjako anti ulirize gwe waki otiisatiisa abantu gwoba onobba ate omala kweranga abagambe ajja baba kakati tujja kumusomesaako ono obubbi bwe babba oyo omukyala yabba ne ssente z'abasisita tujja kubasomesaako abantu bonna abalowooza nti mugenda kujja mu byalo okubba obululu ffe tubasomese Museveni aganye okubakwata nga mubba ssente nga mufera naye ffe tugenda kubakolako mu mbeera yaffe nga bwe oba oli w'amaanyi twagala ojja obba ekkalulu kaffe ojja kututegeera nti no tetuli bantu ba bulijjo tuli basirikale mutulaba n'olwekyo njagala kwebaza nnyo abantu b'e Nakaseke ngenda kujjayo olwaleero nnyinza okuva no ku program nenzijawuko mu tawuni awo gurupu z'abafere ezo bwe ziba zireese ssente muzirye tozira ssente era kyenagambye n'abavubuka b'emakaayi bwe mulaba ku ssente eyo nambu simanye ekyalo bakiwadde emitwalo 25 omuntu abatafuna siringi awo tosidawo bulyake si bulyake kati omufere bw'aleeta ssente lwaki ompa ssente mu biseera bya kulonda lwaki tonkolera mu kkubo lwaki tonkolera banka zigalawo anti nkugambe nze lwaki mu biseera by'okulonda ojjompa omutwalo n'onsiibyawo
lwaki tonkolera mu kkubo gwogamba oli w'amaanyi mu gavumenti lwaki tompa amasanyalaze ate ntasiranye abantu b'emazigo amasanyalaze gaabwe era njagala kunoonya mukyala Nankabira n'atwala amasanyalaze baba bako waya lwaki waya bazisikayo batya naye omufere omweyeka wemazigo ye yazizzaako ga ku kifaamu kye yabadde alina okuzaako yabadde alina okugazaako wonna n'abalekawo abalala anti yabadde alina okuza wonna kati gwe lwaki bw'ogaleeta ng'oli mu kitundu lwaki weeteekako eka obuvunanyizibwa bubwe anti kati gwe ogambye gwe ogaleese lwaki weeteekako eka anti obuvunanyizibwa bw'ogazaako wonna mu ggwanga kyekikulaga emitima gy'abantu nze lwaki bwendeeta zaako amasanyaze gaba gaddako wange walutamaguzi olumbaka wa paalamenti oyinza okugazaako oggwanga lyonna ekitundu kyonna sebo nga ndi mutuuze ogazaako ng'omutuuze lwaki gwe weeteeka naye mutuusewo okumanya ani agajjako kitumanya abba waya n'abeekanyogo bazisumulako zonna n'abeekanyogo bazibbye njagala kunoonya mukyala Nankabira ntula kakiiko ako njagala kumunoonyako tulabe nga bazzaako oya z'amasanyalaze ezo mangu kubanga ab'Ekasambya Lukese bo ebikondo bye byali byagwa n'endagira nebiddako era ndowooza ab'Ekasambya Lukese balina amasanyalaze kati nze Profesa Kyabaddangize mbadde mbakubira mubeere n'obuntu mulamu abantu b'omu byalo bano abajja okubanoonyaamu obululu bamala ne badduka babeera e Kampala nasanga omukyalo omweyo ng'ayogera ewaffe ng'ayogeza amaanyi nnyo weenaalemu ne mubuuza gw'ogamba okukolera abantu ekitundu naye nga bbaawo talina mulimu asuubira ku ludo kubanga njagala ojje osuubise abantu oyogera ku kyabbaawe anti mugamba nti yaleeta bbaawe ku mugongo ng'ajja ayogera bingi ne bagamba nti otalina kyasobola bbaawe kubanga mu gavumenti mwali tasobola na kugirayo bbaawe mulimu asiiba ku ludo anti mwami we bwabanga oli mu gavumenti anti kakati nze ndi mu gavumenti kankugambe ndi mu gavumenti yenaale ngamba ndi w'amaanyi ne mwanti okufunira bbaawe wange omulimu ng'asiiba ku ludo ate omwami omukyala afuna sente ezimala kyenkugambye omukyala afuna sente ezimala erimu bya bululu kugulirira mutwalo ajja mukaloyaga kwesimbawo mutwalo olwekyo nze ayinza okuba talina bitabo omwami ayinza batalina bitabo era kye nasanga ono amanyiyo ku ssomero ly'e Kaddunda bannadduli gye basomera nabuno obubinja bwabo abafere ne mbagamba bano bapeera wano mu kitundu n'essomero likuba abantu nga bampisa okusonda era ne ngamba wa management committee nti ojja kujja okima ewange ssente naye kinnuma nnyo abantu bano abeefuula nti bamaanyi mu gavumenti naye nga n'essomero lyaliko n'afuumuula bigambo nadde eno nadde eri naye nga n'essomero erimulinaanye mwe baasomera ligenda kubakuba era lirinda mubaka palamenti naye nze kyensaba mu abantu abali eyo Profesa Kyabaddagira nti ebyobufuzi bibeerawo mukuume obuntu bulamu bino ebibinja by'abantu abamu be mulaba baggwamu essuubi omutuuka n'awakawe n'obuzoona alina abantu balabirira nga talinaawo yadde embaata abeerawo yekka mu kiyumba kye ne boyfriend we ne bamala ne baweta mu bibuga ne bayiyayiya kati ebyobufuzi bifuuse byakuyiyayiya era kyensaba abantu omulundi guli tubadde nga tuvuma Museveni nga tumugamba nti sebo emirimu gyaffe tegikolewa Museveni yali yayogera ng'ayisa statement ti mumuweereza ebidomola bye kasita ekidomola kiwanika omukono mwalabye ebidomola bwe biwanika emikono ku mwanyi tukaaba mwanyi namwe mwakisa ne mugamba nti tikingambulera yene namwe mwakyogera twaleeta bidomola bwe nolonda omubaka wa palamenti nga n'amala emyaka 5 nga tomulabangako na statement gyakola ku fulo ya palamenti naye nga mukufiirwa afuumuula ebigambo mukwalula abalongo gy'omulaba abantu babagala eno gyemuli nedda babagala mu nnyimbe ekirondeesa omubaka wa palamenti kusiiba mulumbe olisakaddi mu komiti kwasebo njagala kukugamba amalwaliro gava mu komiti za palamenti amakubo gava mu komiti za palamenti amasanyalaze gava mu komiti za palamenti amagombolo agazimba gava mu komiti za palamenti ne sente zetuyisa zino ez'enkulaakulano baza abavubuka baza abakyala palamenti ezisa gwewo oli mulaba koddi gw'olonda ekidomola kyo ky'olonda okuggyako ku lumbe oba mu kufiirwa kubanga ababaka balonda ababaka bebaagala mu nkola gye bakolamu ebintu byabwe abantu balonda oyo anaabawo nga bagulidde ensiisira balonda oyo anaabawo nga abaabya olumbe balonda oyo abafa gwe bw'ojja n'akajanjako ak'okutogera ku fulo beera ku fuloozo baabalonda owa wansi yaabwe kyenkugambye bw'oba ng'olonda asinga kuziika lwaki tolonda akulira funeral service nga yabayeesimbyewo n'ekifaananyi kyokubya kyogera ekifaananyi ng'okikubizza nga oweesimbyewo kuba toyinza kuba omubaka wa palamenti niweekubya ekifaananyi ng'oli mu kkanzu. Ekifaananyi kyokubya kyogera. 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 Eki
era to kwa ngoli mukazi ekyo kiraga njogera kulumbe olwekazu ya kati leka mbadde mala matazo national importance yangu yakobude twagala kubagamba abantu baffe esente bwe muzira abakozi onna naddala ez'abafere muzirye zino ziva mu ggwanika lya ggwanga ne bwe kiba kyetaaga kuteekawo obubiina buno nti kana akabiina kaffe nga mubalabye muze kateekewo mangu bawanye obubiina muteekewo ne chairman yetuume nti nze chairman w'akabiina kano ateekewa oliyanga asiga ensiko ya corruption nedda si corruption kubanga bano sente kubanga abo bantu bayigiza kulyanguzi bw'omala n'olya sente omunota mulonde batulyanguzi oli bw'ajja okuwa sente osobola tobuuzaako munabyafuzi nti okolawa akasente kaba kanji simubuuza umubuuzanga era nze kyembadde nga ngamba abantu baffe yajja okwesimba ewamwe mubuuze okolawa gundi otuwadde ku sente zino naye okolawa kuba bano be babba eggwanga ate ne mukaaba sente ezaali badde zikola emirimu gy'eggwanga bazireeta mu bululu n'osanga omusajja omukulu nga bakuwadde 50,000 gyo nafudde enseko waliwo be baayisaawo nakaseke nabadde tuva Semuteeyo Makaayi ne tuva eyo mu Lule kati nga nsanga bayomba batuyise wano okuva ssaawa 10 batuwadde omutwalo gumu najjidde 50,000 ze 50,000 nenga nti yafusize 5 nengamba nti nayo yazikuwa omugati olambudde ku kibuga obadde omanyi yeeno omugamba naye gwe sente zino zompa lwaki ozimpa kati era ozimpa kukola ki naye tuyinza okulengerako ebyobufuzi nga tebiri mu sente nga kyoyogera gwe kisoboka ensi bwebeeramu abantu abagunjufu era ensonga lwaki kati tugamba olwokuba bano abasajja baavuwaziza bannansi tugamba abantu nti ne bwe kati ffe ebyalo buli kimu badde bakibalira 25,000 nga ekyalo bano abeena muba n'ebyalo bimekanga anti nkugambye ekyalo bakuwa 25 chairman alyako mutwalo bana abatuuze abalala 5 abalala 3 bwe bityo naye nga ate mwenne temufuna kati okujjako nalabyeyo ebyalo bibiri byenkyatya waliwo ekyalo kye bayita ekyekawoomya bazireese 25,000 abatuuze ne batwa ne bagamba muzizeeyo tetuzeetaaga twagala services wano mugamba mukola mu gavumenti gwakola mu gavumenti lwaki tuwe 25,000 tumutuusimire bowa ne baweta ne bazitwala abekyalo ekiraba bayita besenda waliwo omuntu omu yagenze nga yogera ebigambo biyitirivu nnyo n'alekawo 10,000 nebamugamba nti naye ffe ekyalo tuwe 10,000 ku bigambo byobadde ozooyogera ofukumudde bino byonna tulekere wano 10,000 otubalamu okutegeera ne bazimusindikira n'agenda n'ebisikaati bye n'afulu yagenze abaweereza ebakiri tunabba ne bamugamba nti ate anabba era nga gwe genda obbe watotunoonyako abombeebaza waliwo challenge eri mu Uganda naddala eri bannabyabufuzi bennyini bwompita ekewuno kandi njagala ojje tunyumyemu omutima gwonna tukuba kakyayako kompitidde ono ampise nja kuva wano kati abayito bakunganya mu kasiteseni ngaako mumanya nti omusajja ne bwabagamba ebintu ebiringanga emiliyoni emmeka nga tabawadde kasente kati bannayuganda batubakula kati Museveni bwakiwulira ekyo ngagamba Uganda etandise omuwomera mukimanyi nti lwaki bano abasajja baagaana okubaterawo services nze natuuse ku ddwaliro ly'Essemuto Essemuto yo kyogerebwako ng'ekitundu ekyebyafaayo mu kulwana kwa NRM naye Museveni kyasobodde okubakolera ekinene ennyo lwe yakyadde babawadde ambulance ya tukutuku fe twagituumanga eri Karamoja nga bagituuma genda oba ofoofe ebintu ebiri ku President Museveni oba NRM government byetuusiddwako onokulaba munakasi okuba temuli kirungi NRM kyekoze kati nkugambye nze tukutuku weeri gwe wanimbuuziza tukutuku weeri yo weeri ekatukuze weeri naye teriyo kirala kisingakaawo eddwaliro lizimbe neebazizza tukutuku Museveni yeddagala mweriri munda ate eddagala nero mweriri mu malwaliro byasigalira bizimbe kati gwe neera kye tugamba nti newakubadde tunenya Museveni naye mwabo abantu ababeetooloolako mubalaba mubasoma obwongo bwabwe bali kubyammwe oba bazze ku busente obwo kubanga newakubadde omusajja ono abaavuwazizza gwe omusajja omukulu tokwatibwa nsonyi ng'oyita nasanga omusajja eyo ng'ayogera abantu nga yeewaane enfuufu efuumuuke nembagamba bano bakyalina nessanyu mu nfuufu abantu bakabirira kolansimukapeera akabanfuufu sebo maliriza na kino mu matter of national importance ffe tuli balimi abalimi mukulu Museveni wayingiridde mu mwanyi yaffe abantu bangi bali eyo bali mu kukaaba profesa ababadde balime mwanyi n'abamu babadde basimwanyi nti nja kunyonyola yaleese coffee bill nefuuka lo
n'ateekawo be bayita ba middlemen. Middlemen obamanyi mu Luganda babbuloka b'emmwanyi ku katale k'ensi yonna ateekawo awo kase screen 18 eri ku mitwalo 3,500 katale k'ensi yonna wano ali ku siringi 8,500. Okiwulira sebo abantu bataddewo babbuloka be bebagigulirayo kuba tubadde ne free market economy nga willing buyer willing seller nga gwe weenoonyeza akatale naye kakati okutunda emmwanyi ku katale k'ensi yonna mu 7 amala okuwa license luli omuntu abadde agyepakira n'agitwala ng'ogipakira nga tulina ba dealers ab'enjawulo mugagga kyabadde atwala emmwanyi ebweru anti kakati bangi nakoma kumanya Andrew Lugasira oyo naye waabwe Andrew Lugasira agitwalange waabwe lwaki anti nkugambe waabwe naye agikula ate yagigulanga bulungi ng'era emmwanyi erinnya yali agigulanga bulungi Lugasira kali mu gavumenti anti nkugambe waabwe naye kati mbadde nkugamba tubadde ne ba dealers bangi nga be baleeta akatale okubeeramu ebbugumu. Omukulu ono n'ayisa emisinde etteeka ly'emmwanyi ku mundu ku palamenti. Amangu ago ne bateekawo be bayita ba middlemen abaabwe. Bino byenjogerako gwe toli mulimi wa mmwanyi noonya. Omulundi gumu emmwanyi n'eva screen 18 ebadde ku mitwalo 3 mu 1,500. Eddirirawo wansi ng'eri ku mitwalo 2 n'ekitundu. Eddirirawo wansi ng'eri ku mitwalo 2 mu 1,000. Kakati yavuddeyo eri waggulu ku emitwalo 3 mu 1,500 emitwalo 2 kitundu. Fact egamba ku siringi 8,500 abantu babadde bamwanyi zaabwe. Fact egamba nti ensi ziri zaali zifudde emmwanyi zaazo zaagugumuseemu ku katono nga Brazil, Vietnam, Ivory Coast, Ethiopia zaalinyisizaamu ku mmwanyi. Nze ndi mulimi kati Uganda yesinga okulima emmwanyi yesinze mu Africa okulima emmwanyi n'okutwala emmwanyi ku katale k'ensi yonna mwaka ogwere yesinze mu Africa naye tesinze percentage nene anti uliriza ensi kati esinga okutwala emmwanyi ku katale k'ensi yonna Uganda era yasapasinze Ethiopia yatwagise katono ekyagireetedde ekyo gwe tokolirize firiba ekyagireetedde ekyo tubadde ne wano nga tulina kye bayita tutambulira mu free market economy. Many buyers, many sellers. Yes. Okiwulira? Many buyers, many sellers. Yes. Kati many buyers, few sellers. Anti ono yataddewo ba middlemen be akube kuba tulina kuba na sente mu nsawo tugenda mu byabufuzi n'emmwanyi eyinza okubaviirako obuzibu obw'amaanyi ennyo naddala mu abantu abo nga bazzeeyo nga babawo obusente abaweddemu babanoonyamu obululu bagambe buuza omubaka wa palamenti waliko kubaayisa etteeka ly'emmwanyi buuza omubaka waliwo kubaayisa etteeka ly'emmwanyi zaffe abopozisoni mwategese nti emmwanyi kikigenda okuba akasaale kamwe temuleze mwali profesa teweesimbye olwakuba nkulaba oyambadde omujozi gwa kyembu naye omunyankula akubuuza nofa kimunonga kubanga gwe tolima emmwanyi ffe tuzirima sebo profesa neyanziza nnyo neyanzeege katwala omukisa guno okwebaza ku management ya BTFM ne bateesa bannange bendi nabo Honorable Lutamaguzi okuva mu Greater Luweero chairman waffe LC5 nkulu Erasto Kibirango nsanyusa omulaba nno badde nga mugobera naye nga yeta mmanyi kanso Erasto Kibirango ebya kanso bijja luvannyuma kanso abo n'okudibaga eggwanga lino kati ye njagala mulabanga atakoze iki njagala mulabanga ye nga chairman ow'omukiteme wali chairman ye gwe njagala okulaba bino byonna ebyeggwanga nga tebinnajja njagala mulabanga ye gwe manyi obuki ate mugenda kufamu nze representative wa Bulemezi sente za Bulemezi basamba leero mugenda zimpa nabo bulidde wabadde okusonda eggulu leero abatasonze muzimpa kati baka basonzeyo ku jjamba eriwera kantwala omukisa guno okubuuza ku bantu bangaawo ab'ebbombo w'obulenzi ndejje makulubita kalule ne Kanyanda okutwaliza awamu n'okutwala okusaasira kwange okwamaanyi sebo mukulu Kibirango bangaye kutegeeze kuba nabategeezezza nze nategedde nti nja kuba wano naawe olunaku lwajjo twafiiriddwa omutaka waffaawo Kanyanda ebukwesa owomanyi mwami Bisaso abadde mwami mukulu naye era nasuzeewo
kuba kumpi newange nyumba 2 nemba tegeeza nti okuzika sijja kusobola kuba tulina ensonga zetugenda okukwasaganyako ez'amaanyi era ne bantuma nga bw'olaba ku kyamaani waffe mugambe ekkubo lyaffe eriva ekanyando okugenda ekasozi alimanyi bulungi yajja n'atugamba n'ebigoma yatuuka nawo wali makuba gali ga district eryo ligwa wuwe kakati nembaga nze nga bwe muntumye nja mutegeeza ensonga era ajja bategeeza wawe zikoze eki we batuuse mbadde mpulira Honorable Lutamaguzi ng'agamba abadde kasomero nga boogera ebigambo bingi naye nga kaagala naggwa nga tebasobola dde okaddaabiriza naffe no tulina omuntu gwe tulina yawo WNRM ayogera naye okuva ewaffe we twadde tuziika okutuuka ewe tusobola kusomoka n'abaana bajjamu ngatto ogenda ate okusala okugenda ekalasoakola amakubo bw'abanga batugamba dda nti bw'olonda opposition enseke ziba zizibikidde ngo emyaka gyonna ono yasoose okuba opposition mu district eyo ku district nga yagitwala ababaddewo bonna zazibikira emyaka 4 babadde BNRM nga ffe twebuuza bwe baba bo be bakola lwaki tukyali bwe tuti bano bakakwata entebe emyaka 3 tuuka nti tufudde sigaana mulimu abatulimu era nabo bamanyi naye nga bo bajja kudibaga nga bonyonyi bonna dibanga ono bwagamba vuga katugende kalaba oli ojja okusana nekagazanyiramu kati obe bantu abali mu constituency emu mu abantu 25 ate n'avaayo neyekwasa omubaka omunti yamuyekera naye sooka webuze gwe constituency lwaki ezzeemu abantu 25 okujja ne bajja ne besima umanya nti waliwo obuzibu kubanga ono tanafuna nawe wanopo yazze kujjayo mpapula abero batidde ekibirango bali bameka bamutidde nze nkubuulire naye waliwo ekitundu kyosanga n'ebipande nga bisinga abalonzi waliwo ebisinga abange nga bajjeyo bangi kati kusooka weebuuza tosooka kutunuulira nti gundi annwana waliwo abajjayo olw'okubanga baagala mulimu waliwo n'abajjayo nga bazze kukola waliwo n'abajjayo nga balabye ebituli si buli ajjayo lwaki abalengedde Lutamaguzi mwegye bali bali eyo ebipande tebisukka ebi Lutamaguzi tebisukka bina ONRM aliyo ogu noweni UPM mulimu aba independent omu engaba batono naye kati kamwe waffe 26 ate nga nzi sinatimba kipande wabula bo babala bipande ewamwe constituency basukka ne 30 anga balini UP abana generally kati obuzibu kati tulinayo ne gurupu y'abalaalo Museveni bagenza asimba mu buli district ya Uganda bayiwe kyoseka ne mutemune bakukimanya ono research abalaalo twabawadde sale kyoko ulirize bakubiri ebiri eri buli district ya Uganda Museveni yagisimbyemu omulaalo bamuwa sente n'ebipande gwe kikole gwe mpako Kampala yani wadde ki ngasira abalaalo Kampala ngasira Honorable Lutamaguzi wali abalalo kebe nakasongola ni abalalo mbata kinga butya kwenaali lwaki abalalo mbata kinga kwenaali aba project yene egenda kubyetaka ne mu byobufuzi wona babasimbyewo ne baba wasente ne bali yupi ingini yawumba bali mweni yupi bali mwani bajidde mwenalemu lwaki abalalo mbata kinga kwenaali anti lwaki ona akulaga ensonga eyo njakala osooka otunuulire kansi yakwata emyaka gye naga nasoma ebitabo Sekasina kati nkyali mu bitabo Lutamaguzi na kati akyanoonya Segona anoonya masters okay ne bagamba ndi omusajja wono twamukebedde ne P7 yagigwa naye ne bagamba yasomayo kano ka training ka UPDF ng'ebiseera balina bakyalina bayeekera ne bagamba nti ate nako twakakoze kali equivalent ku LV era ne tukakondamu anti waliwo abakakasa kusoma kw'omuntu ono bwagamba nti waliwo be bazze bateekawo buli district ya Uganda naye ekitegeeza be bagenda okuwabula kebe nakasongola gwe mwennyini kugambye ndi bali abantu 25 ongambye otya kifo kimu nongamba otya ne bonna beenaalemu obona bamwe ongambye ndi bonna bagenda kuwangula waliwo abajja okunoonya emirimu waliwo abajja okunoonya okumanyika naye abantu bajja kulondako oyo gwe baagala kakati bano abazze mulabye bajja kuwangula ojja basanga batudde mu ofiisi bakola wali nga teyawangudde tagenze mu kalulu ne bajja mmuteeka ku kibirango nti otawuni kiraaka
omusange nga bamutadde Luweero bamumuzizisebwe bamutaddewo webalinyo inginiya olw'ensonga eyo sebo nga tukyagenda nje sebo musabo mpeyo kadda akatono nkongedde esikatiza chairman wazi chairman wange soko muleke yawulirize kubanga ava wala katakyasooka umulemu tumala okuyisa awo ensonga zaffe oba badde oyogerako ku nsonga zaffe mu kibiina kyaffe ky'NUP kamyufu kocha akamyufu kocha naye akamyufu kaffe si kampaka bagamba gwe bw'otunuulira Erasito akusingako ng'ovaamu muyogera naye ate nti ankusinga ate akinjogera naawe ono naye kimukakatako kuba aguluuminga n'agamba nti kati omanyise kasi nti endowooza yo nnungi naye mbadde nkusaba waliwo bye sinnamaliriza mu myaka gino emeka 5 kanjiguse n'omugamba naye makulu bita kyekikaluubiriddeyo kubanze makulu bita gyenva nagangezezaako kulwana n'abantu be makulu bita naye be makulu bita tebajja bulungi mbasika naye tebakola ki tebajja n'omugamba katukoze tutya nagamba nti makulu bita oyo osobola mukola otya n'omugamba nti nze kangende nkunge ki makulu bita ne mutambula mu mbeera eyo naye nga si byakuseka ki muguwa naye baba wadde omukisa mumanyini abaliyo munoonye abantu be muvuganya nabo mutuule nabo mukanye bw'olaba oli nga takkaanya naawe ekitebe kyo kijja bakola ki kubatereeza okiraba sebo profesa twewala okwesikaŋŋana emiguwa kati nze ŋŋenze tutuuse katuuti n'ono abantu tugenze ku mukolo okuzika ffenna tuli BNUP kati kitwale nti onale Bassani ali awo ndi wano otandika okuga kati bw'onooyogera nga baga kati gwe kikyakoze kyatakoze kyogenda okukola nga mwenna muli bawamu ate profesa walabye ekyabadde eyisingiro ebalwanye abinalebo byalugaba ne bakuba ne bookya obupiki ne bakola effujjo enesembabule kyekimu n'ebitundu ebirala kati naye nga weebuuza oyinza okusanga ekifo ekimu kaŋŋambe ekyobubaka wa palamenti nga kuliko abantu 20 20 naye ng'ate obagambye bano abamu obakankuwe akakyenvu kubako si kamyufu ka NUP nga bonna obagambye abavuganya mu abaagala ekifo bakubire kampeni watya wamu naye gwe nga pulezidenti waganya akwesimbako gwe okubalaala yamuganyira ebisaanizo kusana ku chairman w'ebyokwenda Benali Mutango Doi ebisaanizo omukulu yabituukiza yabadde azze tiyatuukiriza bisaanizo Mutango Doi teyetegerera ategerera mutegerere engira sekase ne dakiika emu kakati mu nsonga eyo ojja n'ogenda okwesanga nga abantu abaze mu byobufuzi ebyobufuzi ono kanso agenda okujja nga alina kyemba mwakolera oli yali mu UN nze nina engineering company mwenkolera omwana yakamala okusoma tanakola yadde omwaka omu yakayingira university ayesimbyewo bubaka bwa parliament onolabira ddala ensimu etulaga yabanoonya mulimu butereevu okitegeera naye nga eggwanga lino nga wali tutudde profesa ng'agaba ssente anoonya omulimu anoonya atalina mulimu ng'agaba ssente n'obuuza nti naye ono atalina mulimu ssente azijjawa kati muwe obubaka bwa parliament muwe bwa ssente bwe district kakati mwebale twandibadde tuteekawo measures ezitangirako abantu abamu nti nga boolaba China gye bagamba bano abantu nti sooka otulage byolina n'ebyokoze olyokoje otandika okuvuganya ku kifo China balina ekibiina ky'obufuzi kimu China ababaka ba parliament 13 era tebakyusibwa nnyo bakyusa era be balonda president naye akakumunta koyitamu ogenda okwesimbawo kokka ogamba nti nonze sekasi ŋŋenza okwesimbawo nzize kati mbeera omubaka wa parliament wano oyinza okwesanga mu Communist Party sebo ekyenkugambye profesa kyatetekedde ne engineer Sekasi nti kakati baleeta abantu okumanya bano abasajja batujooga kati baleeta n'abantu ne babateeka mu bitundu byaffe ne bajja nga babisimbawo mu ggwanga lyonna balina ekyuma kiri ku Nasalodi bonna ekibakubira kiri eki ne babawa ssente kati bamanya nti Lutamaguzi gyali talina ssente mu bitundu ebyo bano abaabwe nga babapokera ssente yensonga lwaki olaba nti olwaleero palamenti ejjula ebidomola omusajja w'e Dubai akuweereza agati emwanya eri ku $6,600 mitwalo gibanga 20
akuweereza wano omusajja we Dubai n'akugamba nti Professor Mugambe emwanyi eri clean clean yo yaba not screen 18 oyo ali mu makati eri ku mitwalo gya Uganda 2,13 agambye clean ye mwanyi eri ku 66 pounds je mitwalo 2,376 ndoza yono gundi ono screen 18 ogwe bayita clean nenze mbadde ntunuliro ono wo mu makati eya fene tali graded ku screen eri 18 eri ku mitwalo 3,115 eno je batwala okuba embi ennyo eri ku mitwalo 2,110 emitwalo 2,110 emitwalo 2 n'ekitundu emitwalo 2 n'ekitundu gye batwala okuba embi kati olw'okuba bano abasajja baagala tukuumira mu bwavu batutwaleko buli kimu ekyaffe jjukira be bamanerenda abagaba sente era kati ne mu bululu be bagabira ba politician sente be babawola sente kumwanyi kanso Erasto Kibirango kazindalo kakozese otuwechi Pondesi Professor Walusimisanyisa okusanga ate nebaza okulembeze bwa Beat FM okutuwa omwaganyo okwogerako eri abantu baffe noza kimanyiddwa nti bannalwero bebasinga abawagizi basale nnyo ba Beat FM era njagala okubebaza bayongere n'okubeera nga bakozesa lediyo eno njagala twanganyiza okwerabira ekintu kya bulemezi kikulu nnyo nga tugenda mupiira ogwa leero nga tuzannya ne mawokota abantu tubakubiriza okubanga bagendayo era naffe bwe tuva wano gye tulaga naye mukwano gwange ono ingini ayogedde ku kigambo ky'oluguudo lw'Ekanyanda nenjagala nakyo nkitereze mangu kusooka kuba byonna njagala okusaasira abantu b'emugogo essomero liri era makulu bita bafiiriddwa headmaster waffe omwami Buyinza nja kwongera okutegeera engeri gye yafuddemu naye tuli mu kiwoobeero oluguudo ingini yalwabadde oyogerako okutandika n'ebbalaza twatandise okulima oluguudo lw'Essemyungu okulaga Ekanyanda ndoza wenjogera wano bali awo mu maggwa egronade mayinti natuukayo nenakomye mu bbowa balulima azin grade eza district ezatuweebwa nga road unity tubadde bubi njagalo kyokubeera ku bantu basaasira kubanga nasanga banne bakalulima mu 2021 lwe twasanga bamaliriza kati emyaka kangame nti ena tubadde tetunaluddamu bwe kityo bwe kiri mu nguudo zonna tutasobola kukomawo mangu osooka n'oluyitamu ngamba okudda ku luguudo mu budget enguudo zenyinza okuba nga nina mu Luweero osobola okulima enguudo nga 8 omwaka okulima azini oyisa mu tractor yes no okugradinga bali oyisa maziga nayita bwetu munana gukko omwaka bwe mbanga kati n'olwenjogera kuba kilomita 16 eruwanvu waliwo n'ezennina eza 22 bwe so bwe mbanga tosobola kudda mangu era tutera okukubiriza bannaffe tulwa gavumenti okutuwa obusente obutono mutunuulire olumu mutuyambeko oluguudo lwali wadde lumala ebbanga kagegere kamu kayinza okulutandika ne lufaani amazzi ne gatandika okuyita mu makati naye nga inginiya Sekasi njagala okutegeeza nti we tunaamalirako wiiki eno tujja kuba tutuuse Ekanyanda mu kulima naye nsanze boogera bannange bano ku bigambo ebigenda mu maaso naye nga abantu baffe bibategeera byebyo biriwo kati byanguudo era ebyokulonda ngamba okulonda akaliko abantu abalinga tabona badagamba nti wamwe oliko 2-3 balusuluja abakwesimbyeko saagala ku ngeri gyenina demokrasi ow'ekimmemmete saagala kwogera ku bintu byakunesima muntu bwalowooza nti kibira teyali esimbiddwako ku byenkoze mu Luweero naye njagala okutegeeza ne mu Nuupu nina mikwano gye nga 2 abataddeyo empapula byetunaabitegeera kubanga ffe tetutya kubeera tetutya kubeera nga tuvuganya naye kyembadde njagala okwogerako nti ekiri mu Luweero nga wonna bwe kiri z'emmotoka eziyisinganya kati bakuba bidongo byokka biri mu nsi abavubuka baffe kalina okukola bayinza obutakola kubanga bagoberera emmotoka balina gwe babadde boogerako omuvubuka omuto kati ayinza okuŋŋaanya ensi n'ensi ey'abantu ng'olaba abaana baffe kugenda kulya mmere bambi abakuŋŋaanya n'abatwala ku kyemisana ibyo batu byebiri mu Luweero naye kati ndowooza muwulira n'ekibaddewo ekyakavaawo abantu baffe kye baaliyigiddeko ddala abavubuka baba abadde bazze okuwerekera President Museveni ku Saturday ewedde ekyatuuseewo nti baakwatiddwa
abaana baffe abamu bali awo bambi bwebasanga bakwatira kyati bebamu abavuddeko okusala ensawo nga bakitutte ng'ekinyuma so abavubuka bakitegeere ku luno nti ababatwala kubanga ojja kusanga ffe ab'NUP nga tetuyinza kusomba muntu n'omu omuntu ajja akyeyagalire naye abantu abatwala abantu be baalina akasente b'NRM ne basomba abaana baffe obukoze si bawagizi baabwe olumu naye nga balina kye baba bagenda okufuna so tulina okubalabula tibali bannaffe baba baleese bwe batyo mugenderere gye mulaga kakati mwawulidde nga waliwo okubakwata batuuse balinga akasente katono baludde mu gundi esente teziyinza mutwalo gumu nga bamuwa t-shirt nabi abaana wano ne president wazize waffe Luweero ng'abantu babawa bu t-shirt ne bamuwa n'omutwalo bambi naye nga tulina obuzibu mu nsonga eyo njagala okubakubiriza twogedde ku kyemmwanyi kubanga kyetutegeera kati kwongera kulima mmwanyi nga Katikkiro waffe bwatutegeeza tulime emmwanyi ne bwebanga ekyasse abantu tubakubiriza tuleme kutya nnyo tulabe nga tugenda mu byokulima emmwanyi yaffe egende mu maaso. Njagala Profesa okwongera okwebaza nti n'abantu baffe olumu bawuliramu emirembe mu bino kati bwe tubeeranga ku puroguramu ng'eno olaba nga abantu bassaayo omulamwa bakakkane ku mirembe naye nga ate mu bizibu ebirala eby'obwavu tulina obuzibu bungi obwavu mu ggwanga bufuukire ddala nga lwe lugero so gavumenti ate nayo neeremererwa okubeera nga ereetawo ebiyamba bulijjo bwe tuba twogera tugaa gavumenti bweremererwa okukola emirimu okuleetawo emirimu mu kimunsi naye era bwe bunafu bwayo kubanga gwe olina okulaba abantu bebalina webafuna bekaba obutalenga obwo n'obayamba bwabeera nga waliwo ekyo kyebasobola okugyamu ssente gavumenti tubogerako nga ku bodaboda katugeze bodaboda zatuyamba kati kino employment esingira ddala kati wano bajje tuyinza okuyita industry ey'amaanyi mu kulaba nga abantu baffe bafuna akasente era tutera nnyo bakubira nti temweyiganya nebanga olina diguli bwebanga bodaboda esobola kati okuleeta ssente sooka okole ekyo gavumenti awo yalibadde eteeka ennyo essira neki kyendabye mubiseera bino nga tugenda okulonda kati batandise ebibiina ebyo ebyaba bodaboda bateekawo uniyoni kakati ogenda okulaba era nga zigenda tubalabula byemulaba uniyoni nga zizze mu kitundu nti no batandikiriza zi uniyoni batwala wa pulezidenti tubatwalawa era bo bebagenda batandika ebibone bagenda tubatwala pulezidenti abeeko kyabagamba kati waliwo uniyoni eyo gye yatandikibwa tibabodaboda kumpi bonna bagenda okugendayo ogenda okulaba nga abasajja ab'amaanyi bebalinga basente bebazi union bali eno Kampala n'ebirala so nga ate gavumenti mutuufu ababodaboda yali badde etunula okulaba kubanga lunaku katuwulira abafa mukimanyi bulungi bamubbyeko bodaboda naki naye newabeera nga tewaliwo butebenkevu ekyo nakyo kikulu nnyo ti abantu baffe tulina okubagamba nti wadde tewaliganyi kweyiganya genda mu mirimu egifaanana bwe gityo naye ate mwekuumi mujja kulowooza nti bali baleeta aba unioni bebagenda okubakuuma naye mubenye mbeere nga mubeera abasaali aba district right now okaseera byokulonda kabaawo naye era osigala okyali kyama ndoozi etteeka bwe riri paka wetuli paka okutaano tuliraire era nga bolaba ogaidinga abavubuka abo otya olwebwe mukisa otya kubanga gokyayinza kyonyinza obagamba nga atolerawo mu lokaano kyenjagala okutegeeza nti nno omusujja guno ogujja ogw'ebyobufuzi olumu kati oyinza obutawulira bantu kye bayogera bokuwuliriza kati bo ne bawuliriza bano bye basuubiza bagenda bakolera kino waliwo n'okubasuubiza nze bwe mpitamu bwenna nja baleetera bwaninga bwe njogedde ekya bodaboda bataddewo kati empaka waliwo kati ennaku zino ewaffe w'obulenzi oli ategaa nti bagenda kuteekawo drone oli alindooza mu PLU omulaba kugamba nga abantu baffe bavudde ku kigenderwa kyeyali badde atandikatambule ne gundi kuba yalina kyaleese oludde zino eggaali ezaffe zetwogerako nfe eggaali ekigenderwa kyaffe nga mu NUP twaligamba nti tubeerewo n'abantu abasobola okutukuumira abatendeka banaakuba ku kiseera kiine kati eggaali ate bano bo ze baleese ndala
mulide za kuba za kujja kubba abantu mu bibuga kugamba ate kye kinneemunyisa kwe kulaba nga buli kimu kati nupu kyekola okulaba nga ekikoze mubina ku monopole egaali mugina ku monopole nti yammwe andi kati nze njogedde nti egaali fe twayowooza nga principal fe tiyakukuuma mugitandike okubeerawo eneekuuma akalulu kali nga bwetukamanya egaali osobola okukakuuma anti abavubuka kati obuzibu kati tugenze ku polling station wanaabeerawo abasaba abavubuka abavumu nga 8 n'abala kwe balabira ojja kusanga baali badde babagoba muveewo ngoli bana bayinza okugamba tetuvaawo eno right yaffe batutendese rights zaffe tuzimanyi kwegamba wabeerawo muli kintu kyemukola ebyokulonda bwagamba nti omala okuba akaluludde ewaka okuba omukabala ate naagaana etteeka right yo eri wakiri ngamba nti batugamba distance kawo mita bweziti nga omunnyonnyola tibaŋŋambye kanneegendi kantuuke wali nesoose kuŋŋamba kuddaka so kiraba nti wali bano betutendeka be babasobola akukuuma akalu egaali yammwe ate n'okubuulira abantu kubanga abantu baffe ekikulu tebamanyi rights zaabwe tuvumula nti omutamanyi ne gavumenti bwereeta sente bo bamanya nga nze nga owaloko gavumenti waliwo juzi nali njogera omwera ku leediyo linaŋŋamba naye lwakiri ng'eddwaliro tulowooza nti gwe lyali ly'ekibenge eyo mu kikyusa ffe tubadde tumanyi si gwe ozimbye eddwaliro lino kubanga gavumenti yeyina okwema bagamba aba NUP oba tebasobola kati ono member parliament ali wano nembagamba nti nno etteeka erituwa ssente nga districts ebeera act bill neyita muteekwa okutematema ssente era bw'otozimpa omenye etteeka President Museveni tasobola gamba olwokuba kibirango yali mu eruweero tosobola ziwa era twalina n'ekiseera babeera ne bakonyi nga balwana eggulu naye bafunanga ne ssente ab'eggulu okutusinga olwaliro kati olumu batusomozza mutugende tulabe ne developments ezisinga ziri ggulu nga teziri wano ffe luweero gye omusajja wano wewali omuze gw'okuzayo ssente nga zibalemeredde kyo kivaawa ssente ekiriwo gavumenti eti nno ssente bwebanga omwaka guggwako ogw'ebyensimbi kati ngambe kati kuno twamukadde nga 25 ssente ezabaddewo zonna zazzeeyo oluvannyuma naye kiriwo kyekisanzaawo obuzibu bwe tulina ku ssente ezimu ezijjayo bayinza okuba nga bakabwaweereza ssente kangeze kati nze nnyinza okugamba nti waliwo ssente ezazzeeyo nga za salale nga baali bazimpeereza ndi kulootinga abantu kati wetutuukidde mu process nga ngoba wali kulutinga kaŋŋambe nti tewali kulutinga ku mwezi ogusooka oli yaweebwa ssente nti ogenda kaŋŋambe kulutinga abasomesa mu May mumanya mu July ng'omwaka gwakatandika ne process wezigendera ogenda okulaba nga tubali kulutinze nga webula emyezi 3 in fact ffe Luweero wano waliwo abasinga tubali kulutinze mu Gwakuna ekitegeeza ssente zaabwe zebakozesezzaako za myezi 3 gino egiri mu maaso gino egyasembyeyo mu bifo kye-12 kadde ezo zirina okuddayo waliwo abalala nga babeera nga kaŋŋambe nti babafudde bakinga temunali tewabasasudde nga ssente ezo tezaagize so tulina ebyo naye n'ekirala ekitera okulemesa ye gundi system ti ssente oyinza okulowooza nti nno bazikuwadde naye nga zijja kutwala omwezi mulamba nga kawo talinazikwata mu ngalo tezirabikako ziri mu bbanga kankiye mulonzi kankitwale ziri mu bbanga ssente ezo ziyinza okuba nga neziddayo ezimu baziweereza ku nkomerero kati naye gavumenti wano ssente nezibaweereza nga wabulayo weeks 2 lwaki ekikola bwetyo oba naye bekyazinoonya bano nga tebanga bemuwulira bano banga egenda nebanga puroguramu eyinza okuba baleeta tenafuna ssente ne beewoloba mu palamenti nebawa supplementary ne bazituweereza ziba zakatuuka ku gundi omwaka guggwako nolaba kati waliwo n'ezisembyeyo zino zibadde za irrigation scheme micro irrigation ezokufukirira ebirime ssente zibadde ziddayo buli myaka kangeze ffe Luweero we twasooka abantu baffe basooka kuba babiri omwaka gw'ebyensimbi 2022 abaagala ebyuma ebyo abasobola kubanga olina okuwa 25% co-funding kati abantu abamu tebaatuukirizanga yawadde kakadde ne co-funding ye ya $5,000,000 omwaka gugenda okuggwako nga tasobodde okuweza $5,000,000 afune ka pamp ake $2,200,000 naye bwe tugenze tubasomesa njagala okwebaza tugenda omwaka basobodde okuba 14 leero baweze n'essente ne tukwatako neziri ezibadde ziddayo emyaka 2 ne muzibawa era naye lwakuba ekyomukisa omubi tino puroguramu eniggwako mu December omwaka guno World Bank
emyaka gye yatuwa gigweko ate abantu baffe badde bayigidde babadde bayize ate program egenda kugalwawo so kwekyo kinjagadde okwogera webale nnyo chairman Erasto Kibirango Werwero district tugenda program katuyingire musaafu ey'okutandike bambulire nga bo ensonga engeri gye baziraba mu byofuzi wetuli wano nga bwe mbulidde okulera Erasto Kibirango basoomozebwa mu ba parliament aliko abantu banamuulira mutya nti yaliko ng'ate yeesimbyewo katuyine ensonga y'abasomesa ennaku ze ebadde mu bbanga awo y'abasomesa ba art government never president in fact si government president yavayo n'agamba tubagenda bongeza sente ne badde mbuza n'olutamaguzi nti mwakimanyako naye nga ninda batunulanga ngaazi ng'ali nga tannakimanyi kamala okukoma mu dakiika ntono nnyo tuloke tweyongere ku nsonga programu lengera dda nsemusaba abuze kuwatuuliza era atuwe ne matters of national importance. Sebo neyanziza nnyo professor nzikiriza okubuuzaako ssebo naye okubuuza abantu baffe ab'esse muto mbalamusizaako ab'ekapeeka nakaseke kasangombe ne bannayuganda mwenna abatuuliriza okwetooloola ensi yonna mwe bali kubanga mutuuliriza njagala kwebaza nnyo abavubuka abakeera ku makya ne mukola ekirungi kikulu nnyo kyakola nga temubba nga mwewaayo okuba nti nno nti nammwe mwongera ettaffaali ku Uganda nze ng'omubaka wammwe naddala we nakaseke mpagira buli muvubuka alina kyakola bw'oba oli mulimi yongeramu amaanyi akuba bulooka yongeramu amaanyi owa boda boda fanya kazi n'abalala bwe mutyo nze we mujje wange ku kampu Lutamaguzi mutera okunsanga nga nnima tulime emwanyi tulime emwanyi tulime ebitaffeeri mbirina bingi ebitaffeeri bikola ki yesawa sopo bebiwonya kansa tobimanyi bino bakubamu bw'obeera bw'onfunirangayo ababyetaaga mbirimiridde ddala bingi mimene mizabibu omuzabibu gogukamulamu wayini noonya agigula egyo gibala ogenda ebulaaya sinafuna akatale wana nti obutale wano obumanyi ima ne gonja gonja ku large scale bw'olaba agula gonja ng'ojja kampu Lutamaguzi ng'onoonyako ngangere ebirala tubirima miyembe n'ovakkedo ennaku ezo nanyiiga nakwata ovakkedo waine mutwala ku kampuni egula ovakkedo ekapeeka kaloole kalamba n'endekayo omwana ngenda okwekanga batuwaddemu emitwalo 28 ovakkedo naye nali njagala kwade bangamba ovakkedo bakola bizigo mbono simanyi bwe balina ovakkedo akaleka nga akagulini ako bakagala nnyo Isirayiri yekaguli nnyo ensawo zonna watwala bino ebinene byamwe ebyokulya kuba nina bingi nina emiti nga 6 kati buno obulala obwa gulini obwo babita busimba babita Mexican ovakkedo nayo ko kuloni mu UDB naye looni z'abo abasajja bazeegabira bokka ombaka parliament bayinza kuwa looni z'abali bokka abasajja oba tokimanyi kyenkugambye buliriza ekyange ssebo nzikiriza nkuliseeyo nnyo mwenna bwe twabadde nabo olunaku lwajjo nga ngenza okutwala emifaliso ku ddwaliro ly'Essemuto nalabye okusomoozebwa kunene nnyo okukyali ku ddwaliro ly'Essemuto naye ate nensaba mwami Museveni eddwaliro ly'Essemuto nali nsabye Herese Center fo nene nnyo nali mbasabidde ambulance omufere omu najja n'ayogera mu Ssemuto wali ambulance waliwo kipampagalo ye mufere najja n'ayogera waliwo ambulance olutayinza kuwawaabirwa nga yawaayiriza anti kati onoomuwaabira wabona bafaanagana kati gavumenti neereeta katufe ono omukulu yagamba nti muyina wabyabufuzi mufere niti yaraba nti kinene nnyo mufere w'ebyobufuzi awedde omufere era gwakwatira mukyala abazirwanako neno yafojinga n'omukono gwalo leader of opposition omufere oyo kakati naye nalabye nga eddwaliro eryo lirina okusomoozebwa kunene ffe twabaddeko ku mifaliso era tugenda kujja okubongerayo emifaliso emirala n'ekyensaba minisita wa Herese mukyala Lusa Acheng luli twali tufunye ambulance ya Nakaseke South County ne tugifuna neŋŋamba ne mwami Nyongolo wa Nakaseke North kuba yali tafunye n'awandiika naye baamuwadde era ambulance ye Nyongolo baamuwadde ye ya Nakaseke North County kuba buli constituency member of parliament en'okubaamu eddwaliro lya Herese Center fo kati nze wange nina challenge nti mulimu Herese Center fo ne main hospital Nakaseke kati mu main hospital waliwo kati wano bayinza obutakuwa kati wano lite bampa ku Ssemuto Herese Center fo naye bwe nalaba kuba baagaba ambulance 188 kati nalaba nga zaaliwo eziri n'empandiiko omufere omu n'agenda ayogera tulina
n'agenda bwatyo naye nalabye katukutuku akaliwo ku ddwaliro eryo nga kebaawaawo nga n'ekisolo tosobola kiteekamu kigende mu kuzaala omanyi buno butukutuku mpiira esatu ke kali ku ddwaliro kubanga ate emabega kagenda kamukoonako ku ddwaliro ly'Essemuto nga ambulance naye ng'omufere ye yayogera mbu temulina ambulance ekyo kikyali kikyamu mbasaasideko n'abeetwabadde nabo mu Lulenga tubatwalidde tenti yammwe kati tenti ejiddako tuddako na Kasa Ngombe mu town tugenda kubawa tenti yaabwe n'empwedde tugenda tugaba bwe tutyo so mbakulisaayo nnyo mwe nabwe twabadde nabo ne betwabadde nabo emakaayi ku mipiira Ssebo Mukulu Sesaaze yabadde ategese emifiira egyo Ssebo nkukulisaayo nnyo n'abaana be wabadde nabo njagala kusaasirako waliwo omukyala we waffe gwe bayita mukyala Nansubuga mu Kirasha zone e Nakaseke yajjiriddwa ennyumba ye yonna nga kibyate ekyo naye nyabo nkuweereza seminti n'enkuweereza n'amabaati n'enkuweereza n'omufaliso okusobola okuba nga weeteekateeka kubanga embeera nange ekyo kyensobodde kubanga ennaku zino naffe embeera gye tulimu si ya bulijjo si nyangu nnyo oweza amabaati ameka muweereza amabaati 10 ennyumba badde agenda kuzimba ya mabaati ameka era ennyumba ye yabadde ya bulumu bubiri to omuliro talina ke yasigaza ne muweerezayo ne kusemi omuliro gwavudde kuki ne muweereza ne ye yennyini yabadde mulagajjevu mwafumbira simanyi naye omuliro gwo ffe twagutute nti omuliro gwagudde ebigwa bitalaze n'omwana omulema baba so nze mbaweereza mbiwadde mukulu Asumaani okuba nti omukyalo yayambibwako tubiyita ebigwa bitalaze abantu b'Enambeya namwe nasanze amazzi embeera mbi nnyo naye nabasuubiza nja kubawaayo mu mwezi guno miliyoni 1 mu kuzimba nayikondo yammwe gye muliko gye muzimba n'abantu b'emijinja awo nalabye mwabadde mukola namwe nabasuubizaayo ebigoma byammwe bibayambako kyekimu n'abeekyamuyinula ebigoma byammwe era mu mwezi guno ngenda kubiwa mukulu mu Nyambo abe nga abireeta njagala kusaasirako bannange abaafiiriddwa abantu b'e Kansiri nasindiseeyo omukulu omu Kaggwa kansala Tubbi Kaggwa okundeetera amabugo gange era tujja kubanga twogereganya mu mbeera yonna nga bweneebeze ne mukulu Makumbi emijinje Ssebo nkusaasiddeko mukulu Kaliiso w'Ekoko Gwanga mpeereza katikati message nti mukadde waffe afudde kitalo nnyo Ssebo mukulu Makumbi Katonda akusaasire n'omukadde waffe amusaasire ebyamusobako kati njagala kusaba ebyobufuzi bitambula byatandise njagala kusaba era njagala kwebaza nnyo abantu b'Essenda waliwo omukyalo omufere oyo akola mu NRM eyabadde azzeeyo ng'abagamba mbu yabawadde emitwalo 10 ne mugizira ng'abagamba mbu kati obebaza kuzira ssente kubanga yabadde anvumirira nga javumirira lutamaguzi ebyobufuzi si kuvumirira abantu genda ogere kyogenda bakolera ono kyali okwongerako kubanga abo abamu abajjeeyo abatuvumirira babbi mu gavumenti omukyalo oyo abadde nga apangapanga obubenje nga bba sente talina na mwana yenna mu nsi mubbi kakati obbirani bw'oba obbirani mwamutwalako mu kooti nti mubbi kakati anti nze kyembadde mbagamba yabadde nga atiisatiisa abantu bwakalulu keno Museveni atutumye oba tutya lutamaguzi talina kudda mu parliament nze akalulu akange Museveni si akampa akalulu akange abantu tuyagala bakujjako anti ulirize gwe waki otiisatiisa abantu gwoba onobba ate omala kweranga abagambe ajja baba kakati tujja kumusomesaako ono obubbi bwe babba oyo omukyala yabba ne sente z'abasisita tujja kubasomesaako abantu bonna abalowooza nti mugenda kujja mu byalo okubba obululu ffe tubasomese Museveni aganye okubakwata nga mubba ssente nga mufera naye ffe tugenda kubakolako mu mbeera yaffe nga bwe oba oli w'amaanyi twagala ojja obba ekkalulu kaffe ojja kututegeera nti no tetuli bantu ba bulijjo tuli basirikale mutulaba n'olwekyo njagala kwebaza nnyo abantu b'e Nakaseke ngenda kujjayo olwaleero nnyinza okuva no ku program nenzijawuko mu tawuni awo gurupu z'abafere ezo bwe ziba zireese ssente muzirye tozira ssente era kyenagambye n'abavubuka b'emakaayi bwe mulaba ku ssente eyo nambu simanye ekyalo bakiwadde emitwalo 25 omuntu abatafuna siringi awo tosidawo bulyake si bulyake kati omufere bw'aleeta ssente lwaki ompa ssente mu biseera bya kulonda lwaki tonkolera mu kkubo lwaki tonkolera banka zigalawo anti nkugambe nze lwaki mu biseera by'okulonda ojjompa omutwalo n'onsiibyawo
lwaki tonkolera mu kkubo gwogamba oli w'amaanyi mu gavumenti lwaki tompa amasanyalaze ate ntasiranye abantu b'emazigo amasanyalaze gaabwe era njagala kunoonya mukyala Nankabira n'atwala amasanyalaze baba bako waya lwaki waya bazisikayo batya naye omufere omweyeka wemazigo ye yazizzaako ga ku kifaamu kye yabadde alina okuzaako yabadde alina okugazaako wonna n'abalekawo abalala anti yabadde alina okuzaako wonna kati gwe lwaki bw'ogaleeta ng'oli mu kitundu lwaki weeteekako eka obuvunanyizibwa bubwe anti kati gwe ogambye gwe ogaleese lwaki weeteekako eka anti obuvunanyizibwa bw'ogazaako wonna mu ggwanga kyekikulaga emitima gy'abantu nze lwaki bwendeeta zaako amasanyaze gaba gaddako wange walutamaguzi olumba ka paalamenti oyinza okugazaako oggwanga lyonna ekitundu kyonna sebo nga ndi mutuuze ogazaako ng'omutuuze lwaki gwe weeteeka naye mutuusewo okumanya ani agajjako kitumanya abba waya n'abeekanyogo bazisumulako zonna n'abeekanyogo bazibbye njagala kunoonya mukyala Nankabira ntula kakiiko ako njagala kumunoonyako tulabe nga bazzaako oya z'amasanyalaze ezo mangu kubanga ab'Ekasambya Lukese bo ebikondo bye byali byagwa n'endagira nebiddako era ndowooza ab'Ekasambya Lukese balina amasanyalaze kati nze Profesa Kyabaddangize mbadde mbakubira mubeere n'obuntu mulamu abantu b'omu byalo bano abajja okubanoonyaamu obululu bamala ne badduka babeera e Kampala nasanga omukyalo omweyo ng'ayogera ewaffe ng'ayogeza amaanyi nnyo weenaalemu ne mubuuza gw'ogamba okukolera abantu ekitundu naye nga bbaawo talina mulimu asuubira ku ludo kubanga njagala ojje osuubidde abantu oyogera ku kyabbaawe anti mugamba nti yaleeta bbaawe ku mugongo ng'ajja ayogera bingi ne bagamba nti otalina kyasobola bbaawe kubanga mu gavumenti mwali tasobola na kugirayo bbaawe mulimu asiiba ku ludo anti mwami we bwabanga oli mu gavumenti anti kakati nze ndi mu gavumenti kankugambe ndi mu gavumenti yenaale ngamba ndi w'amaanyi ne mwanti okufunira bbaawe wange omulimu ng'asiiba ku ludo ate omwami omukyala afuna sente ezimala kyenkugambye omukyala afuna sente ezimala erimu bya bululu kugulirira mutwalo ajja mukabalaga kwesimbawo mutwalo olwekyo nze njagala ayinza okuba talina bitabo omwami ayinza batalina bitabo era kye nasanga ono amanyiyo ku ssomero ly'e Kaddunda bannadduli gye basomera na buno obubinja bwabo abafere ne mbagamba bano bapeera wano mu kitundu n'essomero likuba abantu nga bampisa okusonda era ne ngamba wa management committee nti ojja kujja okima ewange ssente naye kinnuma nnyo abantu bano abeefuula nti bamaanyi mu gavumenti naye nga n'essomero lyaliko n'afuumuula bigambo nadde eno nadde eri naye nga n'essomero erimulinaanye mwe baasomera ligenda kubakuba era lirinda mubaka palamenti naye nze kyensaba mu abantu abali eyo Profesa Kyabaddagira nti ebyobufuzi bibeerawo mukuume obuntu bulamu bino ebibinja by'abantu abamu be mulaba baggwamu essuubi omutuuka n'awakawe n'obuzoona alina abantu balabirira nga talinaawo yadde embaata abeerawo yekka mu kiyumba kye ne boyfriend we ne bamala ne baweta mu bibuga ne bayiiyayiiya kati ebyobufuzi bifuuse byakuyiiyayiiya era kyensaba abantu omulundi guli tubadde nga tuvuma Museveni nga tumugamba nti sebo emirimu gyaffe tegikolewa Museveni yali yayogera ng'ayisa statement ti mumuweereza ebidomola bye kasita ekidomola kiwanika omukono mwalabye ebidomola bwe biwanika emikono ku mwanyi tukaaba mwanyi namwe mwakisa ne mugamba nti tikingambulera yene namwe mwakyogera twaleeta bidomola bwe nolonda omubaka wa palamenti nga n'amala emyaka 5 nga tomulabangako na statement gyakola ku fulo ya palamenti naye nga mukufiirwa afuumuula ebigambo mukwalula abalongo gy'omulaba abantu babagala eno gyemuli nedda babagala mu nnyimbe ekirondeesa omubaka wa palamenti kusiiba mulumbe olisakaddi mu komiti kwasebo njagala kukugamba amalwaliro gava mu komiti za palamenti amakubo gava mu komiti za palamenti amasanyalaze gava mu komiti za palamenti amagombolo agazimba gava mu komiti za palamenti ne sente zetuyisa zino ez'enkulaakulano baza abavubuka baza abakyala palamenti ezisa gwewo oli mulaba koddi gw'olonda ekidomola kyo ky'olonda okuggyako ku lumbe oba mu kufiirwa kubanga ababaka balonda ababaka bebaagala mu nkola gye bakolamu ebintu byabwe abantu balonda oyo anaabawo nga bagulidde ensiisira balonda oyo anaabawo nga abaabya olumbe balonda oyo abafa gwe bw'ojja n'akajanjako ak'okutogera ku fulo beera ku fuloozo baabalonda owa wansi yaabwe kyenkugambye bw'oba ng'olonda asinga kuziika lwaki tolonda akulira funeral service nga yabayeesimbyewo n'ekifaananyi kyokubya kyogera ekifaananyi ng'okikubizza nga oweesimbyewo kuba toyinza kuba mubaka wa palamenti niweekubya ekifaananyi ng'oli mu kkanzu. 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 Eki
era to kwa ngoli mukazi ekyo kiraga njogera kulumbe olwekazu ya katire kambadde mala matazo national importance yangu yakobude twagala kubagamba abantu baffe esente bwe muzira abakozi nana ddala ez'abafere muzirye zino ziva mu ggwanika lya ggwanga ne bwe kiba kyetaaga kuteekawo obubiina buno nti kana akabiina kaffe nga mubalabye muze kateekewo mangu bawanye obubiina muteekewo ne chairman yeetuume nti nze chairman w'akabiina kano ateekewa oliyanga asiga ensiko ya corruption nedda si corruption kubanga bano sente kubanga kati abantu bayigiza kulyanguzi bw'omala n'olya sente omunota mulonde batuuliza oli bw'ajja okuwa sente osobola tobuuzaako munabyafuzi nti okolawa akasente kaba kanji simubuuza umubuuzanga era nze kyembadde nga ngamba abantu baffe yajja okwesimba ewamwe mubuuze okolawa gundi otuwadde ku sente zino naye okolawa kuba bano be badde eggwanga ate ne mukaaba sente ezaali badde zikola emirimu gy'eggwanga bazireeta mu bululu n'osanga omusajja omukulu nga bakuwadde 50,000 gyo nafudde enseko waliwo be baayisaawo nakaseke nabadde tuva Semuteeyo Makaayi ne tuva eyo mu Lule kati nga nsanga bayomba batuyise wano okuva ssaawa 10 batuwadde omutwalo gumu najjidde 50,000 ze 50,000 nenga nti yafusize 5 nengamba nti nayo yazikuwa omugati olambudde ku kibuga obadde omanyi yeeno omugamba naye gwe sente zino zompa lwaki ozimpa kati era ozimpa kukola ki naye tuyinza okulengerako ebyobufuzi nga tebiri mu sente nga kyoyogera gwe kisoboka ensi bwebeeramu abantu abagunjufu era ensonga lwaki kati tugamba olwokuba bano abasajja baavuwaziza bannansi tugamba abantu nti ne bwe kati ffe ebyalo buli kimu badde bakibalira 25,000 nga ekyalo bano abeena muba n'ebyalo bimekanga anti nkugambye ekyalo bakuwa 25 chairman alyako mutwalo bana abatuuze abalala 5 abalala 3 bwe bityo naye nga ate mwene temufuna kati okujjako nalabyeyo ebyalo bibiri byenkyatya waliwo ekyalo kye bayita ekyekawoomya bazireese 25,000 abatuuze ne batwa ne bagamba muzizeeyo tetuzeetaaga twagala services wano mugamba mukola mu gavumenti gwakola mu gavumenti lwaki tuwe 25,000 tumutuusimire bowa ne baweta ne bazitwala ab'ekyalo ekirala bayita b'essenda waliwo omuntu omu yagenze nga yogera ebigambo biyitirivu nnyo n'alekawo 10,000 ne bamugamba nti naye ffe ekyalo tuwe 10,000 ku bigambo by'obadde ozooyogera ofukumudde bino byonna tulekere wano 10,000 otubalamu okutegeera ne bazimusindikira n'agenda n'ebisikaati bye n'afulu yagenze abaweereza wakiri tunabba ne bamugamba nti ate anabba era nga gwe genda obbe watotunoonyako abombeebaza waliwo challenge eri mu Uganda naddala eri bannabyabufuzi bennyini bwompita ekewuno kandi njagala ojje tunyumyemu omutima gwonna tukuba kakyayako kukompitidde ono ampise nja kuva wano kati abayito bakunganya mu kasiteseni ngaako mumanya nti omusajja ne bwabagamba ebintu ebiringanga emiliyoni emmeka nga tabawadde kasente kati bannayuganda batubakula kati Museveni bwakiwulira ekyo ngagamba Uganda etandise omuwomera mukimanyi nti lwaki bano abasajja baagaana okubaterawo services nze natuuse ku ddwaliro ly'Essemuto Essemuto yo kyogerebwako ng'ekitundu ekyebyafaayo mu kulwana kwa NRM naye Museveni kyasobodde okubakolera ekinene ennyo lwe yakyadde babawadde ambulance ya tukutuku fe twagituumanga eri Karamoja nga bagituuma genda oba ofoofe ebintu ebiri ku President Museveni oba NRM government byetuusiddwako onokulaba munakasi okuba temuli kirungi NRM kyekoze kati nkugambye nze tukutuku weeri gwe wanimbuuziza tukutuku weeri yo weeri katugeze weeri naye teriyo kirala kisingakaawo eddwaliro lizimbe neebazizza tukutuku Museveni yeddagala mweriri munda ate eddagala nero mweriri mu malwaliro byasigalira bizimbe kati gwe neera kye tugamba nti newakubadde tunenya Museveni naye mu abo abantu ababeetooloolako mubalaba mubasoma obwongo bwabwe bali kubyammwe oba bazze ku busente obwo kubanga newakubadde omusajja ono abaavuwazizza gwe omusajja omukulu tokwatibwa nsonyi ng'oyita nasanga omusajja eyo ng'ayogera abantu nga yeewaane enfuufu efuumuuke nembagamba bano bakyalina n'essanyu mu nfuufu abantu bakabirira kolansimukapeera akabanfuufu sebo maliriza na kino mu matter of national importance ffe tuli balimi abalimi mukulu Museveni wayingiridde mu mwanyi yaffe abantu bangi bali eyo bali mu kukaaba profesa ababadde balime mwanyi n'abamu babadde basimwanyi nti nja kunnyonnyola yaleese coffee bill nefuuka lo
n'ateekawo be bayita ba middlemen. Middlemen obamanyi mu Luganda babbuloka b'emmwanyi ku katale k'ensi yonna ateekawo awo kase screen 18 eri ku mitwalo 3,500 katale k'ensi yonna wano ali ku siringi 8,500. Okiwulira sebo abantu bataddewo babbuloka be bagula kuba tubadde ne free market economy nga willing buyer willing seller nga gwe weenoonyeza akatale naye kakati okutunda emmwanyi ku katale k'ensi yonna mu 7 amala okuwa license buli omuntu abadde agyepakira n'agitwala ng'ogipakira nga tulina baddealers ab'enjawulo mugagga kyabadde atwala emmwanyi ebweru anti kakati bangi nakoma kumanya Andrew Lugasira oyo naye waabwe Andrew Lugasira agitwalange waabwe lwaki anti nkugambe waabwe naye agigula ate yagigulanga bulungi ng'era emmwanyi erinnya yali agigulanga bulungi Lugasira kali mu gavumenti anti nkugambe waabwe naye kati mbadde nkugamba tubadde ne baddealers bangi nga be baleeta akatale okubeeramu ebbugumu. Omukulu ono n'ayisa emisinde etteeka ly'emmwanyi ku mundu ku palamenti amangu ago ne bateekawo be bayita ba middlemen abaabwe. Bino byenjogerako gwe toli mulimi wa mmwanyi noonya omulundi gumu emmwanyi n'eva screen 18 ebadde ku mitwalo 3,105 eddirirawo wansi ng'eri ku mitwalo 2.5 eddirira wansi ng'eri ku mitwalo 2,100 kakati yavuddeyo eri waggulu ku emitwalo 3,500 emitwalo 2.5 ku siringi 8.5 abantu babadde emmwanyi zaabwe. Fact egamba nti ensi ziri ezaali zifudde emmwanyi zaazo zaagugumuseemu ku katono nga Brazil, Vietnam, Ivory Coast, Ethiopia zaalinyisizaamu ku mmwanyi. Nze ndi mulimi kati Uganda yesinga okulima emmwanyi okulima emmwanyi n'okutwala emmwanyi ku katale k'ensi yonna mwaka ogwere yesinze mu Africa naye tesize percentage nene anti wuliriza ensi kati esinga okutwala emmwanyi ku katale k'ensi yonna Uganda era yasapasinze Ethiopia yatwagise katono ekyagireetedde ekyo gwe tokolirize firiba ekyagireetedde ekyo tubadde ne wano nga tulina kye bayita tutambulira mu free market economy. Many buyers, many sellers. Yes. Okiwulira? Many buyers, many sellers. Yes. Kati many buyers, few sellers. Anti ono yataddewo ba middlemen be akube kuba tulina kuba na ssente mu nsawo tugenda mu byabufuzi n'emmwanyi eyinza okubaviirako obuzibu obw'amaanyi ennyo naddala mu abantu abo nga bazzeeyo nga babawo obusente abaweddemu ababanoonyamu obululu bagambe buuza omubaka wa palamenti waliko kubaayisa etteeka ly'emmwanyi buuza omubaka waliwo kubaayisa etteeka ly'emmwanyi zaffe abopozisoni mwategese nti emmwanyi kikigenda okuba akasaale kamwe temuleze mwali profesa teweesimbye olwakuba nkulaba oyambadde omujozi gwa kyembunaye omunyankula akubuuza nofa kimunonga kubanga gwe tolima mwanyi ffe tuzirima sebo profesa neyanziza nnyo neyanzeege katwala omukisa guno okwebaza ku management ya BTFM ne bateesa bannange bendi nabo Honorable Lutamaguzi okuva mu Greater Luweero chairman waffe LC5 nkulu Erasto Kibirango nsanyusa omulaba nno badde nga mugobera naye nga yeta mmanyi kanso Erasto Kibirango ebya kanso bijja luvannyuma kanso abo n'okudibaga eggwanga lino kati ye njagala mulabanga atakoze iki njagala mulabanga ye nga chairman ow'omukiteme wali chairman ye gwe njagala okulaba bino byonna ebyeggwanga nga tebinnajja njagala mulabanga ye gwe manyi obuki ate mugenda kufamu nze representative wa Bulemezi sente za Bulemezi basamba leero mugenda zimpa n'abawulidde wabadde okusonda eggulu leero abatasonze muzimpa kati baka basonzeyo ku jjamba eriwera kantwala omukisa guno okubuuza ku bantu bange awo ab'ebbombo w'obulenzi ndejje makulubita kalule ne Kannyanda okutwaliza awamu n'okutwala okusaasira kwange okwamaanyi sebo mukulu Kibirango bange nkutegeeze kuba nabategeezezza nze nategedde nti nja kuba wano naawe olunaku lwajjo twafiiriddwa omutaka waffaawo e Kannyanda ebukwesaawo womanyi mwami Bisaso abadde mwami mukulu naye era nasuzeewo
kuba kumpi newange nyumba 2 nemba tegeeza nti okuzika sijja kusobola kuba tulina ensonga zetugenda okukwasaganyako ez'amaanyi era ne bantuma nga bw'olaba ku kyamaani waffe mugambe ekkubo lyaffe eriva ekanyando okugenda ekasozi alimanyi bulungi yajja n'atugamba n'ebigoma yatuuka nawo wali makuba gali ga district eryo ligwa wuwe kakati nembaga nze nga bwe muntumye nja mutegeeza ensonga era ajja bategeeza wawe zikoze eki we batuuse mbadde mpulira Honorable Lutamaguzi ng'agamba abadde kasomero nga boogera ebigambo bingi naye nga kaagala naggwa nga tebasobola dde okaddaabiriza naffe no tulina omuntu gwe tulina yawo w'NRM ayogera naye okuva ewaffe we twadde tuziika okutuuka ewe tusobola kusomoka n'abaana bajjamu ngatto ogenda ate okusala okugenda ekalasoakola amakubo bw'abanga batugamba dda nti bw'olonda opposition enseke ziba zizibikidde ngo emyaka gyonna ono yasoose okuba opposition mu district eyo ku district nga yagitwala ababaddewo bonna zazibikira emyaka 4 babadde b'NRM nga ffe twebuuza bwe baba bo be bakola lwaki tukyali bwe tuti bano bakakwata entebe emyaka 3 tuuka nti tufudde sigaana mulimu abatulimu era nabo bamanyi naye nga bo bajja kudibaga nga bunyonyi bonna dibanga ono bwagamba evuga katugende kalaba oli ojja okusana nekagazanyiramu kati abo be bantu abali mu constituency emu ng'erimu abantu 25 ate n'avaayo neyekwasa omubaka omunti yamuyeekera naye sooka webuze gwe constituency lwaki ezzeemu abantu 25 okujja ne bajja ne besima omanya nti waliwo obuzibu kubanga ono tanafuna nawe wanopo yazze kujjayo mpapula abeero batidde ekibirango bali bameka bamutidde nze nkubuulire naye waliwo ekitundu kyosanga n'ebipande nga bisinga abalonzi waliwo ebisinga abangi nga bajjeyo bangi kati kusooka weebuuza tosooka kutunuulira nti gundi annwana waliwo abajjayo olw'okubanga baagala mulimu waliwo n'abajjayo nga bazze kukola waliwo n'abajjayo nga balabye ebituli si buli ajjayo lwaki abalengedde Lutamaguzi mwegye bali bali eyo ebipande tebisukka ebi Lutamaguzi tebisukka 4 ONRM aliyo ogu noweni UPM mulimu aba independent onu engaba batono naye kati kamwe waffe 26 ate nga nzi sinatimba kipande wabula bo babala bipande ewamwe constituency basukka ne 30 nga balini UP abana generally kati obuzibu kati tulinayo ne gurupu y'abalaalo Museveni bagenza asimba mu buli district ya Uganda bayiwe kyoseka ne mutemune bakukimanya ono research abalaalo twabawadde sale kyoko ulirize bakubiri ebiri eri buli district ya Uganda Museveni yagisimbyemu omulaalo bamuwa sente n'ebipande gwe kikole gwe mpako Kampala yani wadde ki ngasira abalaalo Kampala ngasira Honorable Lutamaguzi wali abalalo kebe nakasongola ni abalalo mbata kinga butya kwenaali lwaki abalalo mbata kinga kwenaali aba project yene egenda kubyetaka ne mu byobufuzi wona babasimbyewo ne baba wasente ne bali yupi ingini wumba bali mweni yupi bali mwani bajidde mwenalemu lwaki abalalo mbata kinga kwenaali anti lwaki ona akulaga ensonga eyo njakala osooka otunuulire kansi yakwata emyaka gye naga nasoma ebitabo Sekasina kati nkyali mu bitabo Lutamaguzi na kati akyanoonya Segona anoonya masters okay ne bagamba ndi omusajja wono twamukebedde ne P7 yagigwa naye ne bagamba yasomayo kano ka training ka UPDF ng'ebiseera balina bakyalina bayeekera ne bagamba nti ate nako twakakoze kali equivalent ku LV era ne tukakondamu anti waliwo abakakasa kusoma kw'omuntu ono bwagamba nti waliwo be bazze bateekawo buli district ya Uganda naye ekitegeeza bagenda okuwabula kebe nakasongola gwe mwennyini kugambye ndi bali abantu 25 ongambye otya kifo kimu nongamba otya ne bonna beenaalemu obona bamwe ongambye ndi bonna bagenda kuwangula waliwo abajja okunoonya emirimu waliwo abajja okunoonya okumanyika naye abantu bajja kulondako oyo gwe baagala kakati bano abazze mulabye bajja kuwangula ojja basanga batudde mu ofiisi bakola wali nga teyawangudde tagenze mu kalulu ne bajja mmuteeka ku kibirango nti otawuni kiraaka
omusange nga bamutadde Luweero bamumuzizisebwe bamutaddewo webalinyo inginiya olw'ensonga eyo sebo nga tukyagenda nje sebo musabo mpeyo kadda akatono nkongedde esikatiza chairman wazi chairman wange soko muleke yawulirize kubanga ava wala katakyasooka umulemu tumala okuyisa awo ensonga zaffe oba badde oyogerako ku nsonga zaffe mu kibiina kyaffe ky'NUP kamyufu kocha akamyufu kocha naye akamyufu kaffe si kampaka bagamba gwe bw'otunuulira Erasito akusingako ng'ovaamu muyogera naye ate nti yankusinga ate kinjogera naawe ono naye kimukakatako kuba aguluuminga n'agamba nti kati omanyise kasi nti endowooza yo nnungi naye mbadde nkusaba waliwo bye sinnamaliriza mu myaka gino emeka 5 kanjiguse n'omugamba naye makulu bita kyekikaluubiriddeyo kubanze makulu bita gyenva nagangezezaako kulwana n'abantu be makulu bita naye be makulu bita tebajja bulungi mbasika naye tebakola ki tebajja n'omugamba katukoze tutya nagamba nti makulu bita oyo osobola mukola otya n'omugamba nti nze kangende nkunge ki makulu bita ne mutambula mu mbeera eyo naye nga si byakuseka ki muguwa naye baba wadde omukisa mumanyini abaliyo munoonye abantu be muvuganya nabo mutuule nabo mukanye bw'olaba oli nga takkaanya naawe ekitebe kyo kijja bakola ki kubatereeza okiraba sebo profesa twewala okwesikaŋŋana emiguwa kati nze ŋŋenze tutuuse katuuti n'ono abantu tugenze ku mukolo okuzika ffenna tuli BNUP kati kitwale nti onale Bassani ali awo ndi wano otandika okuga kati bw'onooyogera nga baka kati gwe kikyakoze kyatakoze kyogenda okukola nga mwenna muli bawamu ate profesa walabye ekyabadde eyisingiro ebalwanye abinalebo byalugaba ne bakuba ne bookya obupiki ne bakola effujjo enesembabule kyekimu n'ebitundu ebirala kati naye nga weebuuza oyinza okusanga ekifo ekimu kaŋŋambe ekyobubaka wa palamenti nga kuliko abantu 20 amakumi ago 2 naye ng'ate obagambye bano abamu obakankuwe akakyenvu kubako si kamyufu ka NUP nga bonna obagambye abavuganya mu abaagala ekifo bakubire kampeni watya wamu naye gwe nga pulezidenti waganya akwesimbako gwe okubalaale yamuganyira ebisaanizo kusana ku chairman w'ebyokwenda Benali Mutango Doi ebisaanizo omukulu yabituukiza yabadde azze tiyatuukiriza bisaanizo Mutango Doi teyetegerera ategerera mutegerere engeri Ssekase ne dakikemu kakati mu nsonga eyo ojja n'ogenda okwesanga nga abantu abaze mu byobufuzi ebyobufuzi ono kanso agenda okujja nga alina kyemba mwakolera oli yali mu UN nze nina engineering company mwenkolera omwana yakamala okusoma tanakola yadde omwaka omu yakayingira university ayesimbyewo bubaka bwa parliament onolabira ddala ensimu etulaga yabanoonya mulimu butereevu okitegeera naye nga eggwanga lino nga wali tutudde profesa ng'agaba ssente anoonya omulimu anoonya atalina mulimu ng'agaba ssente n'obuuza nti naye ono atalina mulimu ssente azijjawa kati muwe obubaka bwa palamenti muwe bwa ssente bwe district kakati mwebale twandibadde tuteekawo measures ezitangirako abantu abamu nti nga boolaba China gye bagamba bano abantu nti sooka otulage byolina n'ebyokoze olyokoje otandika okuvuganya ku kifo China balina ekibiina ky'obufuzi kimu kina ababaka ba parliament 13 era tebakyusibwa nnyo bakyusa era be balonda president naye akakumunta koyitamu ogenda okwesimbawo kokka ogamba nti nonze Ssekase ŋŋenza okwesimbawo nzize kati mbeera omubaka wa parliament wano oyinza okwesanga mu Communist Party sebo ekyenkugambye profesa kyatetekedde ne engineer Ssekase nti kakati baleeta abantu okumanya bano abasajja batujooga kati baleeta n'abantu ne babateeka mu bitundu byaffe ne bajja nga babisimbawo mu ggwanga lyonna balina ekyuma kiri ku Nasalodi bonna ekibakubira kiri eki ne babawa ssente kati bamanya nti Lutamaguzi gyali talina ssente mu bitundu ebyo bano abaabwe nga babapokera ssente yensonga lwaki olaba nti olwaleero palamenti ejjula ebidomola omusajja w'e Dubai akuweereza agati emwanya eri ku $6,600 mitwalo gibanga 20
akuweereza wano omusajja we Dubai n'akugamba nti Professor Mugambe emwanyi eri clean clean yo yaba not screen 18 oyo ali mu makati eri ku mitwalo gya Uganda 2,13 agambye kirini ye mwanyi eri ku 66 pounds je mitwala 2,376 ndoza yono gundi ono screen 18 ogwe baita kirini nenze mbadde ntunuliro ono wo mu makati eya fene etali graded ku screen eri 18 eri ku mitwalo 3,115 eno je batwala okuba embi ennyo eri ku mitwalo 2,110 emitwalo 2,110 emitwalo 2 n'ekitundu emitwalo 2 n'ekitundu je batwala okuba embi kati olw'okuba bana abasajja baagala tukuumira mu bwavu batutwaleko buli kimwe ekyaffe jjukira be bamanerenda abagaba sente era kati ne mu bululu be bagabira ba politician sente be babawola sente kumwanyi kanso Erasto Kibirango kazindalo kakozese otuwechi pondesi Professor Walisimisanyiso kusanga te nebaza okulembeze bwa Beat FM okutuwa omwaganyo okwogerako eri abantu baffe noza kimanyiddwa nti bannalwero bebasinga abawagizi basale nnyo ba Beat FM era njagala okubebaza bayongere n'okubeera nga bakozesa leedi eno njagala twanganyiza okwerabira ekintu kya bulemezi kikulu nnyo nga tugenda mu mupiira ogwa leero nga tuzannya ne Mawokota abantu tubakubiriza okubanga bagendayo era naffe bwe tuva wano gye tulaga naye mukwano gwange ono ingini ayogedde ku kigambo ky'oluguudo lw'e Kanyanda nenjagala nakyo nkitereze mangu kusooka kwa byonna njagala okusaasira abantu b'e Mugogo essomero liri era makulu bita bafiiriddwa headmaster waffe omwami Buyinza nja kwongera okutegeera engeri gye yafuddemu naye tuli mu kiwoobeero oluguudo engini yalwabadde oyogerako okutandika ne Balaza twatandise okulima oluguudo lw'e Ssemyungu okulaga e Kanyanda ndoza wenjogera wano bali awo mu maggwa egronade mayinti natuukayo ne nakomye mu Boa balulima azin grade eza district ezatuweebwa nga road unity tubadde bubi njagalo kyokubeera ku bantu basaasira kubanga nasanga banne bakalulima mu 2021 lwe twasanga bamaliriza kati emyaka kaŋŋambe nti ena tubadde tetunaluddamu bwe kityo bwe kiri mu nguudo zonna tutasobola kukomawo mangu osooka n'oluyitamu ŋŋamba okudda ku luguudo mu budget enguudo zennyinza okuba nga nina mu Luweero osobola okulima enguudo nga 8 omwaka okulima azimbi oyisa mu tractor yes no okugradinga bali noyisa maziga nayita bwetu munana gukko omwaka bwe mbanga kati olwenjogera kuba kilomita 16 eruwanvu waliwo neze za 22 bwe so bwe mbanga tosobola kudda mangu era tutera okukubiriza bannaffe tulwa gavumenti okutuwa obusente obutono mutunulire olumu mutuyambeko oluguudo lwali wadde lumala ebbanga kagegere kamu kayinza okulutandika ne lufaani amazzi ne gatandika okuyita mu makati naye nga inginiya Sekasi njagala okutegeeza nti we tunaamalirako wiiki eno tujja kuba tutuuse e Kanyanda mu kulima naye nsanze boogera bannange bano ku bigambo ebigenda mu maaso naye nga abantu baffe bibategeera byebyo biriwo kati byanguudo era ebyokulonda ngamba okulonda akaliko abantu abalinga tabona badagamba nti wamwe oliko 2-3 balusuluja abakwesimbyeko saagala ku ngeri gyenina demokrasi ow'ekimmemmete saagala kwogera ku bintu byakunesima muntu bwalowooza nti kibira teyali esimbiddwako ku byenkoze mu Luweero naye njagala okutegeeza ne mu Nuupu nina mikwano gye nga 2 abatadde empapula byetunaabitegeera kubanga ffe tetutya kubeera tetutya kubeera nga tuvuganya naye kyembadde njagala okwogerako nti ekiri mu Luweero nga wonna bwe kiri ze motoka eziyisinganya kati bakuba bidongo byokka biri mu nsi abavubuka baffe kalina okukola bayinza obutakola kubanga bagoberera emmotoka balina gwe babadde boogerako omuvubuka omuto kati ayinza okuŋŋaanya ensi n'ensi ey'abantu ng'olaba abaana baffe kugenda kulya mmere bambi abakuŋŋaanya n'abatwala ku kyemisana ibyo batu byebiri mu Luweero naye kati ndowooza muwulira n'ekibaddewo ekyakavaawo abantu baffe kye baaliyigiddeko ddala abavubuka baba abadde bazze okuwerekera President Museveni ku Saturday ewedde ekyatuuseewo nti baakwatiddwa
abaana baffe abamu bali awo bambi bwebasanga bakwatira kyati bebamu abavuddeko okusala ensawo nga bakitutte ng'ekinyumu so abavubuka bakitegeere ku luno nti ababatwala kubanga ojja kusanga ffe ab'NUP nga tetuyinza kusomba muntu n'omu omuntu ajja akyeyagalire naye abantu abatwala abantu be baalina akasente b'NRM ne basomba abaana baffe obukoze si bawagizi baabwe olumu naye nga balina kye baba bagenda okufuna so tulina okubalabula tibali bannaffe baba baleese bwe batyo mugenderere gye mulaga kakati mwawulidde nga waliwo okubakwata balinga akasente katono baludde mu gundi esente teziyinza mutwalo gumu nga bamuwa t-shirt nabi abaana wano ne president wazize waffe Luweero nga abantu babawa bu t-shirt ne bamuwa n'omutwalo bambi naye nga tulina obuzibu mu nsonga eyo njagala okubakubiriza twogedde ku kyemmwanyi kubanga kyetutegeera kati kwongera kulima mmwanyi nga Katikkiro waffe bwatutegeeza tulime emmwanyi ne bwebanga ekyasse abantu tubakubiriza tuleme kutya nnyo tulabe nga tugenda mu byokulima emmwanyi yaffe egende mu maaso. Njagala Profesa okwongera okwebaza nti n'abantu baffe olumu bawuliramu emirembe mu bino kati bwe tubeeranga ku puroguramu ng'eno olaba nga abantu bassaayo omulamwa bakakkane ku mirembe naye nga ate mu bizibu ebirala eby'obwavu tulina obuzibu bungi obwavu mu ggwanga bufuukire ddala nga lwe lugero so gavumenti ate nayo neeremererwa okubeera nga ereetawo ebiyamba bulijjo bwe tuba twogera tugaa gavumenti bweremererwa okukola emirimu okuleetawo emirimu mu kimunsi naye era bwe bunafu bwayo kubanga gwe olina okulaba abantu bebalina webafuna bwekaba obutalenga obwo n'obayamba bwabeera nga waliwo ekyo kyebasobola okugyamu ssente gavumenti tubogerako nga ku bodaboda katugeze bodaboda zatuyamba kati kino employment esingira ddala kati wano bajje tuyinza okuyita industry ey'amaanyi mu kulaba nga abantu baffe bafuna akasente era tutera nnyo bakubira nti temweyiganya nebanga olina diguli bwebanga bodaboda esobola kati okuleeta ssente sooka okole ekyo gavumenti awo yalibadde eteeka ennyo essira neki kyendabye mubiseera bino nga tugenda okulonda kati batandise ebibiina ebyo ebyaba bodaboda bateekawo uniyoni kakati ogenda okulaba era nga zigenda tubalabula byemulaba uniyoni nga zizze mu kitundu nti no batandikiriza zi uniyoni batwala wa pulezidenti tubatwalawa era bo bebagenda batandika ebibone bagenda tubatwala pulezidenti abeera kyabagamba kati waliwo uniyoni eyo gye yatandikibwa tibabodaboda kumpi bonna bagenda okugendayo ogenda okulaba nga abasajja ab'amaanyi bebalinga basente bebazi union bali eno Kampala n'ebirala so nga ate gavumenti mutuufu ababodaboda yali badde etunula okulaba kubanga lunaku katuwulira abafa mukimanyi bulungi bamubbyeko bodaboda naki naye newabeera nga tewaliwo butebenkevu ekyo nakyo kikulu nnyo ti abantu baffe tulina obagamba nti wadde tewaliganyi kweyiganya genda mu mirimu egifaana bwe gityo naye ate mwekuumi mujja kulowooza nti bali baleeta aba unioni bebagenda obbakuuma naye mubenye mbeere nga mubeera abasaali aba district right now okaseera byokulonda kabaawo naye era osigala okyali kyama ndoozi etteeka bwe riri paka tuli paka okutaano tuliraire era nga bolaba ogaidinga abavubuka abo otya olwebwe mukisa otya kubanga gokyayinza kyonyinza obbagamba nga atolerawo mu lokaano kyenjagala okutegeeza nti nno omusujja guno ogujja ogw'ebyobufuzi olumu kati oyinza obutawulira bantu kye bayogera bokuwuliriza kati bo ne bawuliriza bano bye basuubizagenda bakolera kino waliwo n'okubasuubiza nze bwe mpitamu bwenna nja baletera bwaninga bwe njogedde ekya bodaboda bataddewo kati empaka waliwo kati ennaku zino ewaffe w'obulenzi oli ategaa nti bagenda kuteekawo drone oli alindooza mu PLU omulaba kugamba nga abantu baffe bavudde ku kigenderwa kyeyali badde atandikatambule ne gundi kuba yalina kyaleese oludde zino eggaali ezaffe zetwogerako nfe eggaali ekigenderwa kyaffe nga mu NUP twaligamba nti tubeerewo n'abantu abasobola okutukuumira abatendeka banakubaatuuka ku kiseera kiine kati eggaali ate bano bo ze baleese ndala erimu n'okukuba muwulidde zakuba zakujja kubba abantu mu bibuga kugamba ate kyekineemunyisa kwe kulaba nga buli kimu kati nupu kyekola
okulaba nga ekikoze mubina ku monopole egaali mugina ku monopole nti yammwe andi kati nze njogedde nti eggaali ffe twayowooza nga principal waffe tiyakukuuma mugitandike okubeerawo eneekuuma akalulu kali nga bwetukamanya eggaali esobola okukakuuma anti abavubuka kati obuzibu kati tugenze ku polling station wanaabeerawo abasaba abavubuka abavumu nga 8 n'abala kwe balabira ojja kusanga baali badde babagoba muveewo ng'oli bana bayinza okugamba tetuvaawo eno right yaffe batutendese rights zaffe tuzimanyi kwegamba wabeerawo muli kintu kyemukola ebyokulonda bwagamba nti omala okuba akaluludde ewaka okuba omukabala ate n'agaana etteeka right yo eri wakiri ngamba nti batugamba distance kawo mita bweziti nga omunnyonnyola tibaŋŋambye kanneegendi kantuuke wali nesosi kuŋŋamba kuddaka so kiraba nti wali bano betutendeka be babasobola akukuuma egaali ate n'okubuulira abantu kubanga abantu baffe ekikulu tebamanyi rights zaabwe tuvumula nti omutamanyi ne gavumenti bwereeta sente bo bamanya nga nze nga owaloko gavumenti waliwo juzi nali njogera omwera ku ledio linaŋŋamba naye lwakiri ng'eddwaliro tulowooza nti gwe lyali ly'ekibenge eyo mu kikyusa ffe tubadde tumanyi si gwe ozimbye eddwaliro lino kubanga gavumenti yeyina okwema bagamba aba NUP tebasobola kati ono member parliament ali wano nembagamba nti nno etteeka erituwa ssente nga districts ebeera act bill neyita muteekwa okutematema ssente era bw'otozimpa omenye etteeka President Museveni tasobola gamba olwokuba kibirango yali mu eruweero tosobola ziwa era twalina n'ekiseera babeera ne bakonyi nga balwana eggulu naye bafunanga ne ssente ab'eggulu okutusinga olwaliro kati olumu batusomozza mutugende tulabe ne developments ezisinga ziri ggulu nga teziri wano ffe eruweero gye omusajja wano wewali omuze gw'okuzayo ssente nga zibalemeredde kyo kivaawa ssente ekiriwo gavumenti eti nno ssente bwebanga omwaka guggwako ogw'ebyensimbi kati ngambe kati kuno twamukadde nga 25 ssente ezabaddewo zonna zazzeeyo oluvannyuma naye kiriwo kyekisanzaawo obuzibu bwe tulina ku ssente ezimu ezijjayo bayinza okuba nga bakabwaweereza ssente kangeze kati nze nnyinza okugamba nti waliwo ssente ezazzeeyo nga za salale nga baali bazimpeereza ndi kulootinga abantu wetutuukidde mu process nga ngoba wali kulutinga kaŋŋambe nti wali kulutinga ku mwezi ogusooka oli yaweebwa ssente nti ogenda kaŋŋambe kulutinga abasomesa mu May omanya mu July ng'omwaka gwakatandika ne process wezigendera ogenda okulaba nga tubali kulutinze nga webula emyezi 3 in fact ffe Luweero wano waliwo abasinga tubali kulutinze mu Gwakuna ekitegeeza ssente zaabwe zebakozesezzaako za myezi 3 gino egiri mu maaso gino egyasembye mu bifo kye-12 kadde ezo zirina okuddayo waliwo abalala nga babeera nga kaŋŋambe nti babafudde bakinga temunali tewabasasudde nga ssente ezo tezaagize so tulina ebyo naye n'ekirala ekitera okulemesa ye gundi system ti ssente oyinza okulowooza nti nno bazikuwadde naye nga zijja kutwala omwezi mulamba nga kawutalina zikwata mu ngalo tezirabikako ziri mu bbanga kankiye mulonzi kankitwale ziri mu bbanga ssente ezo ziyinza okuba nga neziddayo ezimu baziweereza ku nkomerero kati naye gavumenti wano ssente nezibaweereza nga wabulayo weeks 2 lwaki ekikola bwetyo oba naye bekyazinoonya bano nga tebanga bemuwulira bano banga egenda nebanga puroguramu eyinza okuba baleeta tenafuna ssente ne beewoloba mu palamenti nebawa supplementary ne bazituweereza ziba zakatuuka ku gundi omwaka guggwako nolaba kati waliwo n'ezisembyeyo zino zibadde za irrigation scheme micro irrigation ezokufukirira ebirime ssente zibadde ziddayo buli myaka kangeze ffe Luweero we twasooka abantu baffe basooka kuba babiri omwaka gw'ebyensimbi 2022 abaagala ebyuma ebyo abasobola kubanga olina okuwa 25% co-funding kati abantu abamu tebaatuukirizanga yawadde kakadde ne co-funding ye ya $5,000,000 omwaka gugenda okuggwako nga tasobodde okuweza $5,000,000 afune ka pamp ake $2,200,000 naye bwe tugenze tubasomesa njagala okwebaza tugenda omwaka basobodde okuba 14 leero baweze n'essente ne tukwatako neziri ezibadde ziddayo emyaka 2 ne muzibawa era naye lwakuba ekyomukisa omubi kino puroguramu eniggwako mu December omwaka guno World Bank emyaka gye yatuwa
jigweko ate abantu bafe badde bayigidde babadde bayize ate program egenda kugalwawo so kwekyo kinjagadde okwogera ekyo webale nnyo Chairman Erasto Kibirango Werwero District tugenda program kati baali tebabafudde baali tebabafudde ko luli okusooka kati President Museveni n'abayita nibasuka nibagano nibatekeno ni kutaka n'abayita nibagane nibagendayo bagenzeyo jjo nabagati aba bateredde kakaseba ja Congress bwe bakomyewo bo bagati mwabagenze mwagenze kubya mwe twagala atuyisinga bwe yayita abasuubuzi ekkololo abasomesa okuteeka kuninga ku government kyaba ekyo no kirimba waka ba parliament president bwagenda n'atuula wali waka mu State House n'ayongeza sente mwabaka ba parliament mba mukimanyiko temuteekeddwa kimanya ani akisimba kwa mukono ewaffe eyo emakindi ejembera kusaba kya Messi batuyitanga batuga tulonda abakulembeze b'ekisaawe naye ekisaawe kiri kutaka lya Bwakabaka nenga kikulirwa basirikale kati nembaga betulonda abakulu ani abafuula abaddala nti bali kuganizingibwa ku baana ababiri Buganda babyamizannyo oba maje fena tuli mu banga kisaawe kyatwalibwa Ssaabasajja kituwanga community era tukubirako eddibanga aba community naye nga abakamanda nti bamaje bagamba amulonda abakulu ate bano baga nti ate tulonda bakulu ate nga abakulu tulonda ba mupiira tulonda bakulira ttaka lya Ssaabasajja tulonda baki ne tusigala mu bbanga so wana bakulu nga egundi parliament ya Uganda tekkiriza kuongeza misaala bali babasuwa batya ba parliament we malo gama nti babongeze president walagira kiba kiragiro naye omuyine ebyesente president takola kiragiro nga bwakola ekyo kyabalaalo bani kyabalaalo bani kicho kyafuuka ekyabalaalo naye kino ekyesente president Isaac gamba nti tugenda bongezaako ku ssente alabye aba police aba prison babongezako ku ssente ekyasinze okuntiisa ennyo ng'afuna million 3 tebamwongeza ate abafuna omukaaga babadde bolinze ningamba criteria mwe bakozesa naye eyinza okuba nga eri questionable nti afune nnyingi lwakisigo mwayongezaako akatono afune ntono ne mulinnyisa naye afune 3 bamulese ku 3 kitundu afuna omukaaga n'agenda ku 12 n'olabira ddala nga ate ne benefits nyingi nnyo so ebyo abaka parliament tubayina wano bajja kuba babyogerako tulabe waje tulaga mu nsonga ne politics obiraba ennaku ezo abalina mbagwamu ekikangabwa abwe bagwa abawagizi babafuuka eggaali abawagizi babwe ekifo ky'okukuyina mu byobufuzi ate batandika kukwata mu busawo bw'abantu nina nawulirako omupoliisi omungaga nti abaana ate bagwa mu ggaali baali balala batugwamu bugwi kati ekyo nakyo kiri eyo naye nga eggaali ebadde emanyikiddwa nnyo mwene yopyomu naye era nga babeekengera nnyo naye baba tebannagikolako era tuba tunalaba wonna nti bagwa mu bantu naye nga maaso kati enaali mubaali bagenda President Museveni ajja okujja efoomu abalenzi kibaakola naye gyo baali ng'azizizza eggaali baagi avoidinze tiyale politics watu watambudde bila biri mukaga akamyufu ka NRM n'akamyufu ka NUP obwo bumyufu obwo bwetaaga buyinza n'okuleeta kye bayita insecurity sitiisatiisa naye ndabira ddala nga kati wali juzi gye bakubaganidde luddawa esingireyo emigo gyatabuse isingireyo ndowooza zijja kulabibwa nga stronghold za NRM kitegeeza abawagizi bebekuba era nga bwobanga tuli nabbi wa bulimba oba nabbi alagula ddumu akalulu kayinza okuleka nga ebibiina byeyawudde bifunye obubondo kubanga bwono bw'omukubira abawagizi b'emiggo booto na preliminary ne kamuwangula mu bulingiri ajja kwesimbawo ng'ali bwannamunigira ate ekyo kiyinza okuba nga olukye kimu kubiraga nti kyawudde ekibiina twakalaba wogula wokka omukyala Kuteesa muwala wa Honorable Sam Kuteesa yaga nti nteredde tulaba ewa Honorable Sekikubo nayo kifumbya mutuku n'omuntu mulamba yafa otwogerera nga tutandika butandisika myufu ennaku zo baaleeta ekirowoozo oba kiyinza okuba nga kyekiyinza okuba nga kirina obutwa laali tuzikubira wamu tujja ffenna ab'NRM abendeemu bakansala okuva ku kansala mpaka ku member parliament ndowooza ne president bw'alijja ffenna tubaawo ne tukola kye bayita campaign naye bwe tuva mu campaign ng'oli awaayiriza ono ekyo kyoko kyebuuze tubadde ffenna awo kulaale twazikolanga mu CA ne mu parliament yasooka naye twalina waffe ne Lubaga nga wasolebwa amala okwogera nga laale ziggwa kati omutana guli nti yasoose tebereza muli kulaale n'olutamaguzi yasoose okwogera bamuwerekedde bagenze kakati mwe abagenda okudda kwogera mulinda ki era nga nibatandika okuyigayigamu nga onalwasolole yasembayo kuba abantu baba mulinzi ayogere tebajja kuvaawo naye bw'abanga yasoose
abamba babanga namageza gati nawe ndaga walala nina abampidde omukolo oba ninawe kati nze kansooke n'ayogere dakiika ze ba 3 oba 15 ne bamusitula ku kimeza ne bamuwalawala olwale neggwa kakati ne bagati buli muntu akube yiye baba bamulindi tebajja kuva so yensonga